ngayo banju bebagambye olwaleero tulina omukisa tulina omulangira ngayo twogera si bya bufuzi si bya mbeera za buntu naye ensonga etukwatako ffenna obe mwavu obe mugagga obe mumpi obe muwanvu obe mukadde omuvubuka ensonga y'ettaka yetuleese olwaleero gyetugenda okuba kwogerako mukose Arnold Anthony gemannya era okusooka kwa byonna twebaza Katonda atukiriza okuba nti olwaleero tubalamu era tugamba nti Mukama Katonda weebale n'empewo z'abajjajja omanyi twana omulangira tutambulira mu mpewo z'abajjajja ezitukkiriza okuba nti olwaleero tubukeesezza nga tubalamu. Mukama Katonda buli mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi asigala ye Mukama. Mwekwase mu nnaku mu ssanyu kyonna ky'ofunye Mukama yasinga otegeera embeera yonna era mu kaseera kano kansabe omulangira atubuzeeko. Omulangira asanyusa okulaba. Nange asanyusa okubasanga. Twesiimye okuba nti osiimye n'okkiriza n'otwegattako twogere ku nsonga y'ettaka. Ngodaka kusanyuka ina tebakubbiranga ttaka. Omanyi ne mu buzibu nawo yennaku abantu baseka era yanswa kiraba n'oba ofiirira maama wo otwo tujja netukubba naye sobola kuba nti oba weeba sobola kuba nti oyagala naye kya butonde. Tutandikirewo ddala omuntu yatayaza okumanya ettaka omuntu okugamba nti banzibyeko ettaka kika ki lye babba kuba abantu abasinga tebabyawula bo balowooza nti babba bagagga babba balina mayiro yiika na yiika nowa 10 bamubba ettaka. Land tenures mu Uganda nyingi naye tulina ekintu kye tuyita mayiro land. Olubereberye Buganda yafunye mayiro land ebitundu byonna ebitufuna bo tebafuna mayiro land. Waliwo kye tuyita crown land kyo kyayitibwa crown land mu 1903 mu 1906 mu 1908 waliwo mayiro land n'obeerawo ne crown land. Crown land ly'ettaka eryasigala Abangereza nga bamaze okutematema ettaka lino ly'ettaka eryasigala mu mikono gy'Abangereza nga likyoni nga tunaafuna bwetwaze esigala mu mikono gy'Abangereza. Kati Abaganda ne bafuna mayiro waliwo kyetuyita freehold ate yafunibwa bannaffe ab'ettoolo ekintu yagenda nga bifuna freehold naye mu bufunze nti Buganda kyokka kikitundu ekyafuna kye tuyita mayiro land era nebeera ne woofiisi eya mayiro registry. Omuntu yeebuuliza nti njawulo ki wakati wa mayiro land ne mayiro akenda kuba abavubuka naddala ab'omulembe guno tabyawula bawulira nti Buganda eyagala ebanja ebyayo mayiro 9 ate nawulira mayiro land bo balowooza nti mwaggwayo. Twali twasaba otangaze abavubuka naddala aba.com abagezezaako nnyo okukosa gwanagamba okugobera ebintu ebibagasa ate ne babuukira Arsenal Man U ebitabagasa. Mayiro land yafunibwa Buganda teyafuna mayiro land sikuba mayiro akenda ketwogerako nti Kabaka yenga Kabaka Daudi Chwa yafuna mayiro 305 bafuna mayiro 305 Buganda olw'abantu ba Buganda abaaliwo n'abaliddawo ne bafuna akenda ako mu mwagwange embiri ez'abajjajjaffe mu mwagwange embuga ez'abajjajjaffe mu mwagwange amasaza ago amagomboola mu kenda ako nga teriri ku saidi ya Kabaka nga Kabaka ate n'abataka n'abakulu ababeerangawo mu Buganda nabo ne bafuna mayiro. Ekyo tukyawule mayiro z'abantu ba Kinoomu zo tezagenda mu Buganda mu ttaka lya Bwakabaka oba ettaka lya Kabaka 305 so kati bantu bajja bafuna mayiro zaabwe ninga nokumanya muno bafuna ne mayiro 10 muno bafuna nga mayiro 2 muno bafuna nga mayiro 5 atulinaga nti akantu ndeko mayiro yange munjiguze eki omuntu bwati Buganda bukaki kitundu ekyafuna mayiro land. Kati omuntu yeebuuliza nti omuntu atandika ddi era awaani obusuulu. Omuntu bw'oyoberanga ne mayiro ye nojja nobeera ku mayiro ye yali wadde mbogamba nti ojja kubanga omuwa obusuulu nga olaba Mmengo nti Mmengo ebaddewo ng'ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda bw'oba oyogera ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda tetwogera ku mayiro 305 Kabaka Daudi. Era abantu abasinga beerabya okwawula ettaka ery'Obwakabaka n'ettaka ery'Obuganda. Era embeera nye weesinga okuviira ddala awo Buganda Abaganda mu Buganda bafuna mayiro yaabwe bafunanga ettaka lyabwe nga ligwa mu kiti ekya mayiro land. Kaakati sikwe ya mayiro ketwogerako akaabuga yawula Obwakabaka
ne Kabaka ate ngamba nti eriyo obwakabaka zisukwa mayiro ziri akenda zakuwanga yes. ofisi ya nkuluze neyakatikiro w'ebyalo n'erya Kabaka lyafuna mayiro 3.5 n'abantu kinnomu bafuna ettaka lyabwe nga lya mayiro landi era omuntu oyo ye oba omugulako ettaka lye obanga badde nga akusalira ku kyapa kye tekimwetagisa kugenda mu bwakabaka kubibiira mu mayiro nga yawandikibwa mu mannya ge oba nga registered mu mannya ge kati yalina kuwa transfer bwabanga abadde alina mayiro namba yikalukaga mwana naguzako mayiro yikemu waddemba kuwa transfer weesaleko ate wa public land yeteriko transfer kati abasinga obungi batagobera nti public land nawo wadde fe abalina mayiro bomuntu ng'afuna mayiro ye okuwako ekyapa olina ofuna transfer okuva wananyini ki oba nanyini mayiro eyo kuba mayiro eyo final certificate number ebeera nanyini mayiro eyo ne mayiro registered volume ebeera yoyo kati alina okuwa transfer mutation yonna okulaba nga weesala ku kyapa kye oba ku ttaka lye libeera nga ddene ate public land nayo eyina emitendera omuntu gyayita mufuna ekyapa kya public land oba omuntu ofuna ekyapa kya freehold kuva ku public land eyitibwa nga crown land era yena ne ofiisi eyetongodde eya Uganda Land Commission abaganda bafuna mayiro yawa Buganda yafuna mayiro balina kye tuyita mayiro registry nerino eryasigala nga liri under Great Britain oba abangereza eragena era yitibwa nga crown land eragena mu public land nayo nebira ne ofiisi ya Uganda Land Commission era no balina emitendera gyoyita mufuna ekyapa kya freehold ekyo ne kati ensangi zino olaba omuntu nga bali ku TV bakaaba babagubye ku ttaka so bo tebatunuulira nsonga eno tugwa ku ttaka ettaka lino walifuna otya nti omuntu asula ekkololo tosobola kubeera na kyapa kya ttaka ekya freehold nga tekiri gomba ekyo si bwe kirina okubeera waliwo emitendera omuntu yatamufuna ekyapa kya freehold tulina kye twaliise village consent nti nga bwe tutudde wano ffe tuli abantu 10 tuli ku mayiro 3 za Uganda Land Commission ekyalo kituula nga gwe kiyama enoga nti bane mwategedde mutuuze munnafu ono ayagala kufuna biwandiiko ebyogera ku kibanja kye bakuttaka lye kwatudde ekyalo kino bwe kituula kirina okusooka okutegeeragana nti oba okuteesa nti yesu agenda funa ebiwandiiko ebyo naye asalagana naani nti asalagana ne mugeru asalagana ne sketch eyo ekolebwa kati banabikyo naga nti yeyongereyo wa ku Area Land Committee kati Area Land Committee bwe mala ofuna ekiwandiiko kino ekisookerwako ddala esindika surveyor waayo n'abakungu abamu okuva ku Area Land Committee ne bajja ku ground ekyo ekibaleeta okujja ku approving nti oba okukakasa nti nettaka onazze okusaba kituufu ettaka lino ku kibanza kino kwabadde era tekiriko nkayana era yakikolerako era yalimirako yakolerako buli kimu era asalagana naani nabo bennyini bafuna lipooti eyaabwe nga nabapuluvi nga tekuliko nkayana nemu asalagana ne gundi tebalwanagana na gundi ettaka kituufu yalikolerako era ndi komiti erina naye ebbaluwa zeekuwa nezikongere ku District Land Board ka District Land Board naye era esindika District Land Surveyor najja ku ground okulaba tekuliko kayana konna terina gwalwanagana naye yaliriko yabaddeko ebbanga lyonna kakati bamaliriza process eyo District Land Board tufuna tukimanyi nti yetuula nekuwa minutes bwekuwa minutes ezo nesasulirako ku busente ku musolo guba gwetaagisa noleka ofuna ekyapa ekyo naye kakati osiŋŋaana omuntu n'ava ekkololo tayise mu mitendera ekintu tugenda kikosa mirundi 2 tujja kuyita emitendera omuntu yayita mufuna ekyapa kya freehold naye bwogenda mu tteeko baka cap 227 paragraph ya 230 bagita procedures of getting a freehold title in Uganda oyita mu mitendera ki naye oli ava eno n'amanya ekintu kyonna kyonna ekibonyabonya bannayuganda ku ttaka tujja gamba nti butamanya ekisooka mu byonna nti nguzi ekyokubiri butamanya ekyokusatu kwesiruwaza nti osanga abantu abatudde nga main issue oba entandikwa yonna yanguzi n'omusanga ng'atudde mu ministry y'ebyettaka mu kitongole ky'ebyettaka kubanga aweereza abantu ku ttaka naye nga oba akozesa enguzi n'akozesa obutamanya n'akozesa n'okwesiruwaza okwesiruwaza oba otegeeza okwesiruwaza ye muntu alabira dda nti omuntu nazze saba ekyapa tabeeranga ku ttaka eryo tamanyi gye riri bano bakola batya ku ntandikwa ng'otandika okutegeera ekintu ky'ettaka nawuliriza oluyimba lw'omuvuka gwe bayita kibuuka akaalo ka Buganda n'agamba yayimba ng'agamba nti n'erya mayiro beesomye okulitwala yatulaga nti bano bazze kubba ttaka batandika batya
ezimu ku agenda ezitubonyabonya nakati mutebali bakubba amakolero gokka kubba zibanka kubba sente ya gavumenti kuyingira mbibira na muntobazi n'ekittaka bakirina kyebasookera ddala kwe kuyingira nga bamaze okujja agenda yaabwe etandika oba enkola yaabwe y'obubbi bw'ettaka ne bayingira kyetu mu Ntebe kubanga likodi zonna zonna ez'ettaka zetwogerako zakumirwanga Ntebe kaakati ne bamala Entebbe tulaba ettaka gye riri liri manya g'abana abantu ne bano tukoze tutya Buganda okuba nti yali yafuna Mayiroland okuba nti bamunsonyi okweta kino mu puroguramu yawe nti President Museveni bwe yali mu Lubiri yagamba nti Obote yali musiro okulumba Olubiri yali asobozesa nnyo Obwakabaka n'Obuganda nga yise mu ngeri ndala nalaba bakuba engalo linsa kuba ngalo Obuganda ttaka President Museveni ajja kimanyi nti Buganda kye kitundu kyokka ekyafuna kye tuyita Mayiroland era n'ebira n'offisi ya Mayiro Registry naye bukyanga ajja kuba president tatuuzangako mu Uganda n'omu mu Mayiro Registry si yali badde akwata Abaganda 10 abategeera Mayiro yaabwe era abafuna Mayiro n'abateeka mu Mayiro Registry. Mbadde manyi omuntu okumanya ensonga z'ettaka ne woba toli mukugu kasi obisoma n'otegeera empapula webitambula obozi manyi kitagisa kwata Muganda n'omutuuza mu office. Waliwo omuntu asoma naye nga si mugonjufu nakugamba gy'ovuddeko nti mulimu amawanga agamu nga bo tebamenya nga bo obutonde bwabwe tebalitegeera ate nga si bagonjufu kati omuntu yenna tasobola kuŋŋa nti okutta abava ebweru wa Buganda 10 ayina obateeka mu Mayiro ya Buganda so kwata Abaganda 10 bategeera Mayiro yaabwe Abaganda tuli bagonjufu mulimu ebitundu ebimu nga toseka nga tuli bagonjufu twagunyu kuba zino zenna entegeka era nti Africa tufune Mayiro yaffe zaali nteesegenyo z'abajjajjaffe ne bali ne basigaza eri abo kati kwata Abaganda 10 obatuuze mu Mayiro yaabwe olitena abalala 5 abava ebweru wa Buganda obateeke muki kati ttaka lino n'okusinga ddala byonna lyonoonyese Kaliwende we yabeererawo William Kaliwende Basaala Kulata mumuwulidde ne baminisita abaze babeera ki n'oleeta Betty Amongi gyava teri Mayiroland n'omuteeka ti muki akulya ettaka tategeera bya ttaka tabimanyi anti ye minisita wa byattaka mu ggwanga lyonna si Buganda lyokka nanadde minisita newabeera wa byattaka nagamba nti President Museveni ekimbonyabonya nakati kibonya oba ekimuleetedde obuzibu nokuba nti abantu bamukooyi kujja nga wasoma byakufuma nakuwa ekyalaani n'otunga yunifoomu z'amagye nga tezibatuuka kati ye tagoberera gyaleeta minisita gwamala tagenda mukolera obuzibu tubadde ne baminisita Baguma Isoke tubadde ne ba Daudi Migereko bonna otulowooza Baguma Isoke Daudi Migereko Opendi bonna gye bava wawali Mayiroland ekibonyabonya Uganda mu by'ettaka ne Buganda bebyapa ebya freehold title ebibadde bikolebwa ku public land ne babikola ku Mayiroland lwaki bakikola batyo kyebadaga nti okwesolaza n'obutamanya bakola ekintu kimu Museveni kyajja nakyo wamanya nti yini abantu balina okubba ettaka bakubbira mu ngeri bweti njagala omanyerera amanya nga asatu abasinga okubba ettaka bowulira nti kano gundi Meja Jeno gundi temulina gwe mumanyi akubbira ettaka ye Mugisha erinnya lye Mugisha bwakubba olina kuddukira si ku poliisi lwa bushiza ye osi osi bwakukwata fayiro nga gikutte matankana ageza DPC ogenda wa DPC yetunie omujuni Nakibinge yawabidde Mugisha ewala bushiza netunie omujuni bageza wa RPC okomuleke bw'okuteekayo fayiro ku ssaawa nnyezi okumakya ku mwenda batuula ne baloka bakugeya ne bateese nga gye bagenda okuvulugamu bw'ogende wa kati DPC akuvuliza ogende wa RPC olina obutatuuka bano fayiro bagenda givuga gende mu kooti ani ali mu kooti yemwesigwa yakoze eki yatudde mu kooti kwegamba syndicate bakola line ya syndicate kyekintu kyabwe bakivuga mwesigwa bwakutuuka mu kooti alina kusindikawa alina kusindika mu kkomera Luzira byabasayiza yakomera Luzira bamwine yayogerera amakomera kati bakola ekintu kyabwe nga buli woogwa be baliwo balina kuvugira mu mbeera etyo naye gwani awo abagwe kisaaliita kakati bakola ekintu ekino kati balina otegeka institutions zino ez'amateeka zitambuliramu nga be bazituddemu ne bagenda Entebbe buli kiwandiiko kyonna ekyali Entebbe ekyogera ku Mayiroland ekyogera ku public land okusinga ddala Mayiroland babijja Abangereza babiteeka wali amadaala g'ebyuma
lwa nabaganda program yettaka musike mukola research mulabe ngi bateekanga mu records ezo ne babikwata bwotuka mu land z'entebe jajjange suna yagizimbira yagizimbisa amasengere amanja gayitibwa amasengere era bugala mbisenga mu amanja gayitibwa ki kati bwotuka kamisona waatuula gwekkirira bwotu wansi n'olukuubo olwo babiteekee kati babijjanga eno gye bali babikuumidde obulungi emyaka ebintu ebyo kuva mu 1900 byali maze emyaka egiwera 9 bano bannaffe babiteekeeyo wansi kati amazzi bwe gaavanga eno nga gabigendamu so tebabikwata ganda abantu kugamba nti bagenda kwokya ki babiteekeeyo ne bivunda ki olwo babuzaabuza babittire ddala bukimu kikole ki kati ne bagenda bakwata cartridges ne sheet nga bakwata buloko 251 252 bo ne baziteeka ku cartridge emu ne bagikolamu buloko ki bakola nga amalugamention ku buloko zino ziringa nga 5 ne baziteeka buloko emu buloko emu mando gitongeza ne bagifulumya nga bagyewandiisaamu zinga kibayita system eno mune mugikubira engalo system terina tteeka kati gobuza ba MP abasinga obungi system yettaka weri wa kiso gye mwaleeta eno empya erina tteeka ki terina tteeka oyinza kikola nsi kijoozinza tika yeta system oto nga terina tteeka nti bannayuganda ekizibu kye tulina ffe tubeera ku busimu buno tweyita ba .com twekolako nnyo fojale Uganda yensi ereeta system otasobola gimanaginga ne ganda amasanze gagulire ku ssimu n'ogula amasanze ku saa 2 ez'okumakya ku mwinde ogw'ekiro kakati kyekiri mu ggwanga lyaffe lino nti twekolako nnyo fojale tweteeka otalina kukola ki kutuuka system eyo bwemala okujja kati system bagiteeka Wakiso nga gwe kisaaliite 1924 1923 1922 toliiyo be baliyo bakubidde ettaka lyo ate ne beetuuza mu system bo bennyini nti omuntu abali mu bitaka byesirwaza bano bakola ekyapa ku kyapa that's nti osingana bulokemu ngereko ebyapa nga 8 naye nga ate nejasitwa bisayini ng'atuddewa mbadde tugamba tuukawo kunze omuntu afuna ettaka limu like block emu ebirako etya ebyapa 3 nga byonna biri genuine obuzibu butandikiddewo obuzibu bwonna nkugambye nti butamanya kwesirwaza nanguzi n'enkola y'abannaffe bano noonyereza mu kwera research kumanya kyagagoba abantu ku ttaka mundu abantu bafa twafunawo n'ekizibu kati mu Buganda ndi kati bano abantu kye bakola obubbi bwabwe babuseetinga oba babuteekawo nga bubino kutambula nga bwenkoze ki nga bwenkunyonyodde ngenda kuleetayo ebyafa bya ttaka bya mirundi nga 3 ettaka eryo libadde nnyo mawulire kuba muli bannamawulire oba muli ba TV station ettaka lya Muwanga Omuwesi lirina kigalala akakiiko ka yunula mwaka ulya kakanoonyereza nnyo ku mivujo ogenda gye basasulangamu abantu sente lwaki oluguudo olumu lwaga nti oluguudo lw'Entebbe oluvaali ekitanda mpaka munye lwerusinga ebbeeyi mu nsi yonna nti bano bwe bategera nti oluguudo lugenda kuyita wano bagulawo n'entobazi bazeeguza ye kulata gugubadde omulimu gwakola ebyapa mu ntobazi era akakiiko ka yunula bwe kajja okunenyeza ku mivuyo ezo emivuyo egyo kabesinga nnyo oba kali nnyo kukulata waliwo ne area we yayagala kutunda ejjinja bbeeyi ennyo engeri ya bunomo Sala kulata bamusasula ow'amayinja bamusasula ate nga ekyo ne baba bakibuzaako mukulu busi zenaite ekiteeso ekyo neŋŋamba nti gavumenti bw'omanya nti ettaka lino liriko abantu bangi nga nannyini ettaka eryo lyagalamu ssente banga abaliko tebasobola kwegula gavumenti nga tebasobola kwegula ku nannyini ettaka gavumenti teekawo ministry eyite nga nannyini ettaka aleete ebiwandiiko ebikakasa nti ettaka eryo lirye so nannyini ettaka oyo abeere nga gavumenti esobola okukola ki omukompasetinga nekyo nakyo kyakola ki aleke okugoba abantu ku ttaka oba aleke okugobaganyizibwa ku ttaka kati olw'amaanyi g'emmundu n'obubbi obutalina nsa bantu tebalina nsonyi boogera nga tebamaze kulowooza bakola nga tebalowoozezza ne tufunamu ne bannaffe abamu nga yaakeera enkya najja nakugulako ekyapa nga mulimu n'abalina ebyapa nguliko abantu mitwalo nga 10 abantu emitwalo nga 5 n'agamba njagalayo omunene akigula n'abajjako n'emmundu oli olw'okuba nti no bwe balina emmundu bali mu buyinza balina amaanyi ge beewuli agatalina makulu ng'agula ekyapa kyalabidde nti kiriko abantu n'akeera ku biwamagye poliisi n'abagamba timuveeko naye ng'ekyapa yakigula amanyi nti kiriko ki abantu kati ettaka lya Muwanga Omuwesi babuuza Sala Kulata akakiiko kabamugemeirwe yo nga akakiiko kanyweza ng'ettaka si lya Muyindi kuba kiri between Muyindi ne Muwanga Omuwesi Muwanga Omuwesi akakiiko kama bategeera nti ettaka si lya Muyindi
ne bagamba omuyindi azzeeki ssente naye nga ye kulata agamba nti Muwango Omuweesi mu 1915 yakuwa ettaka eryo naliguza gavana naye ng'ekyewuunyisa bw'otumya ekyapa kya Muwango Omuweesi kyapuluvingibwa gavana yennyini ng'ennaku z'omwezi nga bw'ogamba nti nga 3 oba leero nga 1 ekyapa gavana lwe yakyapuluvinga ku ssaawa 3 ez'okumakya ate ku ssaawa 3 zennyini kusala kulata ng'agamba nti ate Muwango Omuweesi yaguliza ki oyaguliza gavana ate Sara kulata abalayi mutusonye okuseka naye obubbi bwabwe katubwanikeko ekitono kubanga otanti bemulina okutuusa eri abantu bayige ng'ekigye babbiramu ettaka lyabwe kati Sara kulata n'abali mulandizi balina butapulayita buli obukadde obwedda kati bafuna obupapula obwo obukadde ne bekolera endagaano bennyini kulata walugwiramu wawano ne bwoba olina aicu 25 ng'eza kimpanze mpozi nga ye yayita ziweza abantu abo abamu si bagunjufu obuzaale bwabwe n'otunuulira minisita n'ogamba toba abaana be balibeera batatata babedde omusiru bw'ati kaakati ng'akatayipinga bw'akola deeti nga Muwango Omuweesi yafunira ekyapa gavana nga kyapuluvinga ti kya Muwango Omuweesi ate ku ssaawa zezimu bwe yaguliza gavana naye nga instrument number yemu MRV number yemu ng'ekyoka gemanya final certificate number yemu gye yafuniramu ekyapa ate nga kwata agamba gye yakola ki gye yatundiramu ate nga ne magistrate 3rd grade alaga nti yakakasa transaction ya gavana ne Muwango Omuweesi kyokka ate nga gavana gwayogerako magistrate 3rd grade mu Uganda tebaliwo ebiseera ebyo ate yagamba nti yakola ki yaliwo nga witness ate nga ne bagavana baali bafunye etteka mu 1914 nga Queen aganye bagavana bona ogula ettaka ly'aba natives oba eri abantu ba bulijjo kubanga baali balina public land kati ne bagenda baleeta kakajjansi kayiwalo kye tuyita kajjansi crown land nga koko kaliwo ng'ekitobazi kubanga ettaka nera crown land oba erya public land lyagwa nnyo mu ntobazi ne mu bibira kyobulangira edda abantu abafanga Mongo tabazikanga ku mbalama za nnyanja kuba ne mugaba ettaka lino abantu batyanga okuliraana ki ennyanja batyanga mu bibira kaakati nga public land zagwa nnyo eyo kana bagenda badde wano wali ebidiibe by'ekajjansi bano abakajjansi paani webakolera ka crown land number kubanga Mayiga land zafunanga Mayiga land number ne public land bakulone zifuna crown numbers kati ke baleeta kulata n'agenda akatuuza mu kyapa kya Muwango Omuweesi kyokka kyafuna final certificate number bwebeera nga final certificate number ya Nakibinge teri ayina buyinza bunagikolerako ekyapa kujjako ng'ofunye transfer ya Nakibinge kale ettaka baali balitutte akakiiko kagenda okumalizibwa ng'ettaka lirina okudda ewa Muwango Omuweesi ewa Muwango Omuweesi gye lidda nga omuyindi alina okuggibwako ssente ze baali bamuwadde baze Muwango Omuweesi ssente omuyindi n'aziza biliyoni 7 kagina n'awandika mu fayiro nti Muwango Omuweesi baweebwe ssente ezo n'esikati nakati tebazifunanga ye omuyindi bazimuweerawo naye ba Muwango Omuweesi tebakola kizitukanga naye ng'omuntu gwe bakola ekyo gwe babunyabunya mwena mujja kwewuunya ye Kalumba Sebuliba Benjamin Famamenya w'Ennakawa kati buli munnayuganda alina awuliriza Kalumba amumanyi ku sayidi ya NRM President Museveni akyogere Nambole era abadde atwala Kalumba nga mutabanyi gwe babikola byonna omwana w'omunju oba bikoledde w'omunju gwe atali wa munju ate kankuuleko ekino kimwera Kalumba oba kamuge ekimugwa ate Kalumba seranga muntu musiru nga Kalumba nakati akyawaana Museveni anti ekibi ekimu kyamukoze yamusubizako n'obwambasada ng'ensi ewulire Nambole abaze bamubutulugunya be baluhindi uli amanya agatulugunya Kalumba mu Nakawa kajina yamubba luhindi ya system ya President Museveni omuntu yaliko vice secretary general kumala emyaka 15 abadde chairman wa NRM mu Nakawa emyaka gino nkugambye ne President Museveni adenga kyoga Kalumba mwana wange anti zidensonga se ya ofuzi zidensonga za ta nedda sebo omulangira wennyini awo nga tetuna pininga nnyo na kukolokota government asekolokota bukologosi kyenjogera weekiri emundu yegoba abantu ku ttaka abatubba kituufu gambe kola research tulikomawo manya ki agagoba abantu ku ttaka agaze n'emundu Major General gundi Lieutenant Colonel gundi manya ki naye enjawulo ki nammwe abachapa mu ngalo bwe kibanga nammwe kumpi enkola yemu kuba wembanga nafuna ettaka kuba jjajja wange nalisikira nalisangawo myaka 3 myaka 2 myaka 10 nongamba nti ompadirizi ya myaka 49 kanjawulo kigwe obuganda ne government mu Uganda kitubonyabonya emitwe giri ebiri
akyasinza okubba ettaka mu Uganda Yoweri Kaguta Museveni addako omubbi ye Ronald Muwenda Mutebi. Ndeka naawe nkyogedde Kabaka wa Buganda omubbi omukulu giri emitwe gy'emisoto emeka ebiri egyo nga tekinnatuviira ku nsoga z'ettaka tezigenda naye oli mulangira oli ye Ssaabalangira era Ssaabataka oyinza okubanga bukyayi oba mazima mazima ate obusinga omuntu abako wa bujja tosobola kuŋŋamba nti Ssaabataka wooli Kabaka wooli naye ng'embiri z'abajjajjaffe ze zisendibwa ze zitundibwa amasiro g'abajjajjaffe ge batunda ebisegali by'abajjajjaffe amagumba g'abajjajjaffe ge gaziikulwa olusozi Gombe lwe lugalamiddeko bakabaka bonna baali bagalamiziddeko aba Buganda jjajjaffe Kabaka Mutesa Lugembo Lubiri najjayo bakabaka 10 n'abazza amasiro gaabwe naye amasiro g'abajjajjaffe ebisigala amagumba gasigabbibwa obuwanga enkya n'eggulu babujjayo nga Kabaka waali atudde gongamba amasiro gasendebwa embiri zitundibwa embuga zisaanyeewo Kabaka kiki bayita obwakabaka yawula Kabaka ku bwakabaka Kabaka kye kimufuula Kabaka Kabaka kye kimuyisa maaso moji Kabaka kye kimuyisa nyinimu gye naamanya ebiri mu nju ye maaso moji mu myaka 10 oba olengera ekinakola ki ekinajja Kabaka yennyini gogamba yatugamba nti omuntu yenna ng'alwanirira ekintu ekiki nga ddala kiki ekimuli musaayi tosobola kimugjawo bino byonna ebiggwawo bye tebimuli musaayi ne bakwata ebisigala ebyamagumba g'abassekabaka babizikula babissa kungulu obuwanga babutwala gye babutwala empanga z'abassekabaka ng'otudde gwe kyogamba ekyo muno njogera kola ki gano genjogera ge mazima Museveni akubbye n'emmundu nze nagambako President Museveni abalaba HGTV program naganga ngenda musiba $5,000,000 n'eyika z'ettaka 5 zimwongerako singa malawo ekibba ttaka mu Uganda kuba ye mubbi omukulu buli akubba agamba order from above ani above Katonda nedda wana Uganda sebu ati Katonda Museveni Katonda waabamu Kiwanda yagamba nti muli alayira mu linnya lya Museveni n'erya Janet n'owekitiibwa era tuddawo n'akugamba nti tulina above gettaalu na buli akubba agamba order ki from above emundu zonna ziri andani ani akulira amagye g'eggwanga President Museveni kati abagoba abantu ku ttaka tebabira mu uniform kati ye mubbi omukulu kakati noono andi kati ye nakubbisa mundu alina information gyaleeta no abamu tebali mu uniform nga bwakireeta nti buli abba ettaka ali mu uniform abamu tebali mu uniform ng'abaaki abachapa mu ngalo awachapa mu ngalo wakubbira waawano era nagamba sirabanga muntu mubbi abbye bannayuganda nga Mutebi ne Mayiga wano mu Buganda omuganda tasaana kubeera nakyapa ku ttaka ly'obwakabaka mu Buganda fe Oluganda olwafuula wazikulwa mu kasesese gogoyita jjajja wajjajja ffe tumuyita taatawo nga bataatabo 4 babeera ku ttaka eryo ndoza emyaka nga 8 ku 9 jjajjawo gwe walabako najja n'alibeerako nava mu bulamu bw'ensi eno taatawo gwe walabako najja n'alibeerako nga jjajjawo amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno taatawo naye nava mu bulamu bw'ensi eno gwe nakusinganako ng'olina emyaka 4 bakusanga ku ttaka eryo badde tusira obusuulu na bukimu n'amakula ngo gayita mu ofisi Katikkiro w'ebyalo aye nagamba akuwaddeko emyaka 49 tegeeza bwegiggwako 49 ye wakubbidde kwegamba buno indirect bubbi bwe basetinze nti bwa myaka 4 okuva kati naye nga abannayuganda abali ku ttaka bweru akubbye ku ttaka alikubyeko eririko ebijja ebisukka ne mu 15 byabajjajjaabo oba ebyabakitaabo ne bajjajjaabo azze alikubyeko akubbye ettaka lyomazeko emyaka 5 n'okusoba ekika kyammwe kwebikati byakatandika kati tulina ebiko 6 tulina 36 nibyajja byeyongerako mubadde ku ttaka eryo najja n'alikubbako n'alikuwako emyaka 49 alikubbako atya kwa Mayiga lyagenda yamuleeta Emmengo tubbye ettaka ly'Abaganda n'erya Buganda susa ery'Obwakabaka tubabbidde ettaka ne kati institution esigaziza ettaka ye Buganda oba Bwakabaka Buganda Land Board si kitongole kya Bwakabaka ekyo mwalaba munonya Katambi Kyewalabye Malenga ali mu kakiiko k'Abamugemeyo yagamba Buganda Land Board kitongole kya Kabaka yes ate kitunda ttaka lyaki lya Bwakabaka kyokka kya Kabaka nga ye ate kitunda ttaka lyaki ya Bwakabaka
teri ayina buyinza ku ndagaano ya 1961 ya sayiningibwa ko mulonde mu kintu kula Buganda ne Makolodi kula Bungereza teri ayina buyinza kola chapa kusukira mayiro akenda kubanga Kabaka yenga Kabaka Mutebi talina ttaka ekimufuula Ssaabataka si kubeera na ttaka ekimufuula Ssaabataka Kabaka nga amaze okulinnya ku Namulondo ayina olukiiko lwakola n'abataka manyi omukolo gwakola n'abataka n'abaana b'abataka kyekimufuula Ssaabataka so kubeera nti Ssaabataka ettaka yonna nti lirye si we kibeera kakati yafuna ettaka mu Bakabaka ba Buganda ng'ovudde ku jjajjaffe Kabaka Mwanga eyawamba Kyaggweye naye nafuna n'ebitundu eby'ensozi ezimu zakolebwanga nk'emikolo eyafuna ettaka ali Kabaka Daudi Chwa mu ndagaano gye mwogerako ey'olwenda yafuna mayiro 305 Kabaka Daudi Chwa afuna mayiro ze 305 yakwatako mayiro zezimu ne buluuka ezimu n'agabira abaana be Omulangira Mawanda yafuna ettaka azaala bannamugala Omulangira Namugala ono w'Omunyonyo Baisteri Mazi Beatrice Kamwanda Mpologoma Simbwa Lumaama Lulambulankuula bonna abaana bakyo abagabira ettaka ne mu baana bakabaka b'Omulangira Daudi Chwa bafuna ettaka ne Kabaka oba Omulangira Muteesa yafuna ettaka ng'omwana waki wachwa era balina kye tuyita Muteesa Foundation weeri kati ettaka Mutebi lyalina okuba nalyo eryakitawo eryeyafuna yalina okutunda negono oyimira mu kakiiko k'abantu abategeera nga naffe tuwuliza n'ogamba nti Buganda Land Board ekitongole kya Kabaka nga Kabaka ate ettaka lya Bwakabaka bw'amala okuwa kyapa mu ngalo ababbi abaleeta Mayiga Emmengo oba bamukusa ne mumuleeta Emmengo bamya ettaka ly'Abaganda balibbye ettaka ly'abantu libbiddwa institution ekyesigazizza ettaka nti Obwakabaka bulina ttaka ki sika mayiro akenda Mayiga gwe kyoba okola kiri ekintu kibootuuka Emmengo teekawo ekyapa mu ngalo gw'owadde ekyapa musindike muwe n'amagezi agajja yeewole nga banka zagenda okwewolamu z'abantu bagenda kwewola mu bitongole by'abantu kinnoomu naye nga ku banka ze bagenda okwewolamu tekuliko ya Mugerwa tekuliko ya Mukasa bonna bawula sente babulya bakavuya baani kati akuwa ekyapa kyena kusindika wewole sente interest rate gye bagenda okuweerako nnene ogenda kulemererwa ettaka ly'Obwakabaka balitwaliraawo kino ekintu kyakubba ettaka kiwanvu nze bwe nawulya oluyimba olwo nengezako okukola saaki nendaba nga dikodi zenkadde bazisaanyizaawo cartridges batandise okwewandiisako bye bagenda mu system era ndowooza mwawulyako kakiiko akamu nga kagenze Bungereza gwobuuze lwaki ne baana badde bakaana engula bakaanira ensalo bagamba kugenda Bungereza lwaki bamugemeire yagenda Bungereza nenga ate Abangereza babitulekera byonna nga tubirina byembadde nti bye basooka okusaanyaawo babireka amazzi ne gabiyingiramu nze kennyini ayogera yali muntu omu ng'ali mu ntebe awo wakola nampita nanga mubalangira Ababuganda basobola okwogera ku nsonga eno jangu olabe nantwala mu kiyumba ekyo oba mu kisenge ekyo era nkulagire ne bwe kiri ng'amazzi gagire ebiwandiiko ebyo nze bwe nategeera ekyo nga kyekigendererwa ky'abano nenfuna chance nenkolagana ne council mulira Peter nema nti okibano bibakuba ettaka ensalo zino kolibwa zina zetwogerako nti ape 5 gundi eyita wano zakolebwa Australia ne Norway so saate sibangereza era bulaba amayinja agedda nina omukisa nze bamanyi okuntwala ne baganda gabajjajjange nga kuliko akagambo era UK kuba Norway ne Australia bali under Britain bebasala ensalo ezo nenge nesiya nalina gyolaba yali wamu so teyali mwoki kyona kyononeddwa Bangereza kakati netiganda n'Abangereza bakuba n'ettaka mu kimu Lwenda n'engenda n'ensala amagezi era nze nkakasa ebwana okugumya bannayuganda ekyama kino kankibagamba olwokuba nze sigenda kufa kati abayinza ogamba nti katumutte tubifune tekisoboka weebuuze lwaki bamugemere bwe yagenda e Bungereza bamugaye ebyo twabiwaayo ate n'ebyo mutwakola ki twabivaamu mayiro ya Buganda noba nagidestroyinga noba nagisaanyaawo noba nakola field ku mayiro landi mayiro ya Buganda nkudda mu kyogeredde mu kamera ngirina yonna nga bwe yakubwa kiddemu mayiro ya Buganda paundi 175 zasulwe Bungereza mayiro ya Buganda ngirina yonna bano bye basenwa de byali mu mpapula ne mayiko film zizo nange kubyatulanga
n'abafuna amayiro zaabwe n'amanya njirina yonna naye ne we nagiteeka amazzi gagiyitako naye nga nagamba abaana abange nejwa myaka emeka musimanga awo nga gavumenti ezitegeera amateeka gavumenti ezikola nga abazirimba amaze bamala kulowooza n'okufumitiza mu byonna nga seeno ey'abatali bagunjifu n'akamu naye ku nsonga bwerijja balijjangayo mu mayiro ya Buganda ne bakola freehold ku mayiro ne bakola batakati ng'ekibuga Kampala nze newuunya n'emmengo lwaki nkulaga nti abatudde emmengo n'obinyini babba ne bano oli mukulaze abbyeko Abaganda abbyeko ebiko ettaka lyabyo n'alikolerako ekyapa ate ebyapa ebyo n'abiteeka mu mannya ettaka yonna lyali mu Bwakabaka bwa Buganda gwe bw'ozze n'okiteekako the Kabaka of Buganda tekiriyo mu mateeka the Kabaka of Buganda gwe ettaka olijje mu Bwakabaka bwa Buganda olitadde mu mannya ga Mutebi kitegeeza Mutebi ne bw'avaawo Jjunja ajja claiming ettaka eryo ate ekitagenda kusoboka kubanga okikoze mu bukyamu lyakulibwanga ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo neyankuluze nti gwe bwe walimanga waleetanga amakulu mu ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo waleetanga obusuulu mu ofiisi ya Nkuluze so baali ab'enkizo ennyo kusika amaherezo togerako akenda ne kati gweotunze embiro zisaanyizaawo embuga zonna ozisaanyizaawo amasiro gonna buli kimu kiweddewo so bw'omunaanoonyeza nnyo kintu kye bayita Obwakabaka tuli kyogerako gye tukola ki gye bujja kati mayiro ya Buganda yonna mbakakasiza bannayuganda yonna gye muli bano mubaleke oli wajjayo emmundu kuuma ekiwandiiko kyo kyolina kuuma ebiwandiiko byo abaana bye bakwase nga nze bwe nakola nze ne bwe nfiirana abaana nge bamanyi gye bikola ki gye babisanga bamanyi we biri abalabi baffe abalungi tukyagenda mu maaso nsonga ya ttaka tulina ebibuuzo bingi ebikyaganye okwanukulwa tetumanyi ani anaabyanukula kwe kulaba okunoonya omu ku bakugu abagobera ensonga ez'ebyettaka naddala ettaka mu Buganda kuba tukizudde nti weewaawo ebitundu bingi obubbi bw'ettaka gye buli bungi naye ate mu Buganda embeera yo ekirako omunafu azadde kaliira yo yajabagira dda so kwe kugamba nti katuleete tutangazibwe tuyige oba oli awo naffe abavuka b'omulembe guno tetubitegeera tubeera ku busimu bwaffe tuwatisappinga tufacebookinga tuwooza Arsenal Man U Chelsea naye ng'ebintu ebitugasa tetubibadde nnyo mulamwa si mu Buganda yokka no ekibataka amazima gali nti kisinze kuba mu Buganda gomanya kiri ebusoga ebusoga obubbi buba gye buli naye oluvannyuma lwokuba nti Buganda ate obulabufu busuuse batansa okulaba kati kispreadings ekitansa okufuluma Buganda naye nga mbegako wali kibadde nga buli avaayo nsonga kyolaba nti teri tosobogera mwakyoli nga oli musogo oba oli Muganda ne bakuwa ettaka from day one ekintu kino Uganda mu nsi yonna yesinga ettaka ery'ebbeeyi teriyo nsi ttaka naye abatuuze bayo tebamanyi nti lya bbeeyi decimal 25 mu Kampala zigula millioni za $4 teri gye kiri lwakuba nti alikugulako ssente afuna za bwereere ezijja nga zirina okukola ebintu ebitugasa nga bannayuganda buzi babba n'agula ettaka ku bbeeyi ki ennene ate nze mbadde nkyagumya bannayuganda nti buli munnayuganda yenna na buli muganda yenna ng'olina ekyapa kye kya Mayiroland nga bono bannaffe bawula obusiizi abakikolerako ekyapa nkwegayiridde tereka ekyapa ekyo ettaka likaddirabanga ttooke ngati nja kutukukira eminga ettooke lyange nga baali lyadda nga nekikola kumba kyasaanawo kuuma ebiwandiiko Mayiro ya Buganda nyongera okubagumya njirina yonna nga bwe yakubwa ate ng'omwana bwe yayima nti akalu ka Buganda akaki kadda kaliko nanyi so bano bajjayo emmundu mubaleke mu mbeera zaabwe zali za bugunjufu mu bubbi bwabwe mu mbeera ze kuba obutonde bwabwe babbi bano abantu agoba abantu 5 ku ttaka n'ateekawo ente ze yavaluwinga ente eyo okusinga ki omuntu avaluwinga byagenda okukolerako ono batebiina makulu okusinga ki omuntu alisiba nalireka naawo Uganda yensi erimu ettaka omuyindi najja n'agoba omuntu munnansi ku ttaka abachina ne bajja ne bakuba emiggo poliisi nga yebakulembedde n'amagye ne bakuba ninoga nti bane bwaki abachina ne baga nti abachina bamuzeeyi temubakwatako twafunawo n'abachina bamuzeeyi nga kyekigambo ekitambula tuli ku pulogulaamu ya ttaka kankuwa ekyafayo kimu nali mpita ku yamaa ssente olunaku olu musitera kugenda mu bifo ebyo nensanga nga UNBS
nga bakwata abantu amaduka nti balina ebintu bitatukaga na mutindo naye nga biriko ne stampu zaabwe. Abavuka baali basatu bakwera munyamasente omu na Saalongo kubana bategeererawo nayimirira n'empuliriza nogamba ne mutukwata nti ebintu tebitukagana na mutindo niye abakyayina babituguza bali ku William tuba tusobola batwalawo netubalaga amaduuka gaabwe wetubisuubula omu nga talina naso yagamba abo tembakwatako bakyayina ba muzeeyi yembira gye tukola ki gyotambuliramu naye ddala gweoyinza okkaana n'omuyindi kuba omuyindi yenna ne bwabeera musajja nga badde muyindi n'azaala mu mukazi omuddugavu oba ogwanga eddala omwana tatwa mu paliyamenti yaabwe badde taata muki muyindi naye gweoyinza ogenda India n'okkaana n'omuyindi ku ttaka n'ogoba abayindi ku ttaka ne katwana abayindi batta bannayuganda walabye neki Kasanda waliwo na muyindi asimanya abeedyani byonna byonna mubiraba twogera abantu kye balabako kaakati bwe tuva kulya muwanga omwezi nze mbadde nnyo mu ntalo z'erubowa kanonyatunaga ku ntalo z'erubowa emabega kaawo gye buvuddeko si mabegako omanye kati abawuliza nabe balungi wano njiga Oluganda kuba omulangira kyensinzo omufunako nze at personal level okuba nti agezaako nnyo okunshepinga okuba nti oba oli amusajja wa Kabaka nze nange Oluganda olwange lutuleeteramuko okuva mu luli olw'Ebusoga luyingire mu lutuukanye Obuganda era ekyo nkimwebaliza nti tangobangako newankubadde niwe nkola ensobi asekeramu naye n'agezaako okuntereeza era ndi musanyufu olw'ekyo dakiika ebula 13 okutulinga mu ssaawa ey'okubiri tuba tukyali nga tetunaga ku nsonga z'erubowa tuba twagala otubuulire gye buvuddeko omu ku bazzukulu ba Buganda era Abaganda mali Mabirizi bwe yalaba ensonga eyakyapa mu ngalo n'agamba nti Kabaka talina buyinza kusasuza bantu kyapa mu ngalo na kuba walizi ku ttaka lyabwe. Mwenga abamanyi ensonga ez'eby'ettaka mwamwegattako mutuusizza oba mwabamutuma kuba ebiseera ebisinga abantu balowooza nti ensonga bwezo wabeerayo ababatuma tulowooze nti mwe abaatuma male Mabirizi okugezaako okulwanira bannayuganda n'Abaganda bali ku ttaka bwebakeera enkya ne bakuwa loole kuŋŋanya buli musiru ali mu Kampala sirowooza nti nze nsooka ku loole eyo ekyo sikirowooza nze mu kooti za Uganda siwa kuwaaba Mabirizi ensonga yonna gye yaliko yali ntuufu ne bwogenda mu mateeka ge tulina ne bwogenda mu ndagaano ya 1961 ebitika ya 1961 genda ku waliwo kapaati akasukka nakugenda ku okusatu Mabirizi yali mutuufu lwaki nga alisimala ebiseera kuwaaba Mabirizi mbutuufu bwe yawangula Liza nga Mmengo yawa Mabirizi sente kwa buchanga Mmengo bagamba ati mpuli yagusinga Kabaka n'ajulira ate ne baddamu ne bamugamba ndigukusinza liira Kabaka so bikyaliwayo tanaba Mmengo olabe kubba n'ekikumi ky'omwana kyewawadde omwana agende ku ssomero alyemu kakabalagala Mayiga najja n'akimubbako mu ttofaali nobba ne sente z'abaana abagenze ku ssomero n'abeera nga tabanjanga Mabirizi ebya Mabirizi ne Mmengo balina enteeseganya zaabwe ze baatuukako balage ensi oba balage Uganda n'Obuganda n'Abaganda nti Mabirizi awanguddwa tebaleke kikulimba Mmengo bukyayagamba nti wangudde Mabirizi wakaite obbanga ki Mmengo yade Mabirizi sente okakasa agisasula Mmengo atanaba kati alinda ki alina sente yakola apiiru ezo bazanye firimu zaabwe nakugamba ekizibu nze kiri kimu nkiddamu ng'abatulaba wano ndayo n'abapya abataaliwo nakugamba nze pitu natuula muntu nga piwano ekutta omuliro bwe naye ntudde mu piu wano nekwata omuliro nebagadi basomera mutulako mu pitu nzaawe nakoma ekyannemesa okusoma nakikuwa ensonga naweza emyaka 3 nga njawula embuzi nga bagamba mwajambula embuzi kati nga njawula embaata ku muntu nze bino twali embaata ento sabiyimba twajja tuli embuzi sibeeranga ku mbuzi kakati ate nze nina nkyenyumirizaamu nze nebinabawo omwaka ogujja mbimanyi nakati buli gavumenti kyegamba nti egenda kikola nekyebabalo nti wetumala akalutu tugoba tukabbye tuyise byonna mbimanyiza kyenkusingako nkugambye nategeera ekyabano kyebaliko nga nsinzidde ku luyimba lwoli ne bajjajjange ne baŋŋamba nti nedda situka ogenda okule kino ate okumanya n'omukusa ne wenasimira ebiwandiike ate bayisaawo omwala kati amazzi gakola ki gayitawo tebasobola bifuna nze kennyini agamba lwaki ngamba nti nze mu mbuzi siriimu
nze nfunyeko meeting myezi nga 6 n'abamu ku bakulu abayita abanene era nze bangamba mu Kampala mu government ne yanno nasigana kugala linnya lyali mu bbo ne bangamba tuyina ebizimbe okulira na Kampala n'emirirano byaffe twagenzo kizuula ng'oyina mayiro nga otwateeka ebizimbe byaffe ate takeeralira mayiro landi nga te mayiro eyo giina nga bagamba tugenda kuwa biliyoni 18 otwe mayiro eyo we bali omu namukoonako negye buvuddeko erinnya lye nalyogera yampako ne ku magezi naye nga si mu puroguramu eno ey'okubasinkana ne mbuuza omusala desimolo 5 mu Kampala zigula sente mmeka nanga miliyoni za $8 desimolo 5 kati miliyoni za $8 bw'ozissa mu za Uganda era mba ne buwumbi 18 nze nkwate mayiro ya Buganda njikuwa oyongere okwonoona gompeko desimolo ameka 5 lwaki nti olubiri lwonna we lutudde olwajjajjaffe Mwanga olubiri olwo si lwa Mutebi Mutebi ye Kabaka amazeyo ttaka nga talina lubiri Kabaka yenna olumala okulinnya ku Namuwonda ng'oli Kabaka kyosookerako ddala kuba lubiri so si Mayiga alina okugamba nti Meidi ali ewaka agamba nti genda ve waka okuza ogenda okole ki ozimbe ekyo nkinenyeza ye nze buli ekyonoonese kyonna kinenyeza Mutebi kubanga maaso moji tewalengera Mayiga tukkiriza nga bwe byogerwa nti bamusibako gwe tewalengera nti gwe bampa kizibu maaso moji nyinimu Kabaka toyina buyinza kugana muntu yenna ku byogeddwa ku mulembe gwa Mayiga kubimuvumiddwa ebisanyewo n'abageka primary school Kigo primary school wona wabadde Eagles Nest kubitundiddwa byonna Eagles Nest n'awaali ennyumba y'abajjajjaffe businziriro waliwo supermarket y'abaki y'aba Somali wano ng'ogenda ku lubiri byonna Mutebi tobiraba tewalengerawo Mayiga ddala oli maaso moogi bwe tuvaako ekyo awali olubiri okukkirawo nawona Katwe Kisenyi Fire Brigade Soplight wonna ne parking card wabeerangawo ensuku z'abakyala bakiwa zaali nsuku nga n'oluziro nyina olukulu lw'abajjajjaffe Nalongo luli mu paaka awo oba bano abakoze paaka baaluzibye abalwesewo simanyi olwo oluziro lukulu nnyo mu Buganda parking card awo wona zaali nsuku z'abakyala bakiwa era ndowooza njabbaawo ku bifaananyi ebimu mulabe Kampala bwe yafaananga bibira kakati wano ku New Park we baalimanga amayuuni ng'ekitundu ekiyitibwa Kampala kiri awa awali Kampala mukadde olubiri lwa Kabaka Muteesa Ssuuna II we wali State House olubiri lwa Ssuuna olubereberye we yatulira mu Batanda beezaala we wali Mulago kana akasozi kenti ndakwebagize wali ng'olubiri lwa Kabaka Ttembo oba Omulangira Ttembo kakati nga Kampala yonna yafuna mayiro kakati paake ne wano wali na kivubo kati era nsaasidde nnyo hamu era hamu waba mugezi nga ekizimbe ekyo akitunuulidde nnyo anoonye bannannyini ttakiri awo Buganda football we yatandikira ku mulembe gwa Kabaka oba gw'Omulangira Daudi Chwa kakati wonna ne watuulawo mayiro ekisenyi okuva wali Fire Brigade Nakivoona kyafuna pooti 53 zonna ziri mu baana bakiwa ne ba Bosco bonna abaliwo City Council ebawa ebyapa bya freehold ate ku mayiro eyagenda mu baana b'Omulangira Daudi Chwa abalangira n'abambejja kakati paaka mvuvudde eno okwalwa omwami bamuyitanga Mikayiri Mukoloboza yatunganga ekanzu za jjajjange Mwanga yatunda ensimbi yatandika okutunda embugo mu butale ku mulembe gwa jjajjaffe Kabaka Mwanga ngulu abantu abatakomagiwa abatafuna mbugo kuva mbika mwaba bali abakomazi ba Kabaka nga basobola okugula embugo zaabwe nabo okutereeza ebyabwe omusajja Mikayiri Mukoloboza bwe yajja yaweza ente 3 ng'ali Mmengo awo jjajjange n'amuwa Katwe bw'amuwa Katwe awali akatale k'Ekatwe okalabaako yika 9 zirimanya ga Mikayiri yayina yika 620 ng'era asasula ground rent ng'ejjinja erisembayo bwe mantunudde nga ndo limabega walukuntana awali sima emirambi bagita merinnya mwali ejjinja erikola ki erisembayo bw'atandika akatale k'Ekatwe nabanga kagaziye yatandika okusomba abanyolo banne ng'abateeka wali ensambya omuyita Katwe Kinyolo eryo erinnya we lyava ng'asomba abanyolo banne ng'akola ki abaleeta bakuŋŋanyizaawo nalyo Mmengo yali mu bbako awali akatale k'Ekibuye awali Muganzi Lwazza awali akatale ako Mmengo yakola ki yabbawo kati Mmengo n'abaana b'engumi ebabbye ettaka eribbye eritagenda mu Bwakabaka eryafunibwa abalangiranga bbo lyonna lyonna eribbye ery'abannamasole eribbye kati mubbi kyasinga Mutebi n'ekiguruupu kye
yebo yatule banana chika nakwata obulinzi bwana buteke mmengo nabuga mugenda munyage ettaka eriri mu Bwakabaka bwa Buganda nejinja ine bya pakati ebiri manyage nakola ne kampuni ya Rex betunda ettaka bugungama ntinze nkubire engalo kuba wali abakuba bakube nze nakugamba nti ndabe emisana n'ekiro nekiba planning nga bane kyabalowooza kola byonna mbimanyi nekinaddako ndabatiya gasi ne mulaba ku TV ndabe ipi ninga nze kiddako nkola ki nga nkimanyi bana abali mu gavumenti kibasobola okukola nkibatasobola kukola buli kimu nkimanyi awo nga nze nsinga emikono kijjange mwanga ngamba nnyo kwata omuggo oguteeke kuki ku bunya Mutebi ye naabeerawo bwato nekigurupu kye kyo kyajja kuwonana kusaanyaawo kati mwenga abalumi bwa Obuganda n'Obwakabaka ne Uganda ensonga y'ekibbataka ngo ogyeko okuba nti atisi gwe ng'omu ovuddeyo okulwanya n'okwanika obuziina n'ebitatambudde bulungi ku nsonga z'ettaka naye mu Bwakabaka bwa Buganda oyambye otya abantu ba Buganda n'Obwakabaka mu Uganda? Abantu ba Buganda nze mbakubiriza ekintu kimu naddala abalangira n'abambejja baveeyo tubeere bumu kuba kati abantu ba Buganda abantu ba Uganda abalangira n'abambejja tetucha abantu banna Uganda mwena namwe abatudde wano bana abantu bakyatulimba ki kike mutalabyeko myalo nyanja ntubazi kike mutalabyeko ddala bakyabagamba ki omuntu najja nakuwa omutwalo gw'essente nakuwa emitwalo 2 n'omuwakalulu ng'agenda kuddamu okubonyebonya emyaka 5 kiki nze n'abantu abavuganya President Museveni nze bandooza n'okuza nti bamala na biseera kati mwe bakyabagamba ki eza nga mungoli bwagamba nti alina visionary omu nga mwafuuka mbuzi kike mutalaba Kyagulanyi oba Mugisha muntu oba Tumukunde oba Muliyati bakyajja babamatiza eki oba babagamba eki nga nammwe mukyerabirako ddala tibana basajja balidde ensi Saidi ne Saidi waswa anyaga ne kigurupu ki neno kato naye nanyaga ne kigurupu ki bakyabagamba ki Bannayuganda mukyasanyira tukole tuti bano balina tuviira bagende kwa buli kimu bakikoze bakimazeeyo ovanga ku muntu asiŋŋaana ebiwandiko nga biterekeddwa emyaka 10 n'abisaanyaawo oyo ak'obuntu abatakola ki kinaga nti bano bakola nga tebamaze kulowooza bakola nga tebamaze kufumiitiriza boogera tebalowooza nagamba eno gavumenti erina minisita avaayo n'ayogera ekintu mu kwogera ekintu ekyo nogamba niye bansasule sente mulabeku nga yafuuka kyabulambuzi tulina ebyobulambuzi bingi baminisita okuviira ddala b'amagezi bonna di president bonna bya bulambuzi watugamba ku programu eri yaggwa nti batuma Munnakenya okukima abasiru mu Africa mu Uganda mwasooka abamu wa business bamuga twagala abantu abasinga obusiru mu Africa yonna milioni 2 mu meka atuukira Uganda nkugambye ba minisita bonna ba MP bonna lwaki ekintu ekyo nti abantu bano saabayinaako obusungu bungi naye osanga minisita wa lands njagala nkakasa omusajja mu biru jjajja w'abemmamba bano bava masiga ga mangi naye bajjajja ba mirundi nga 3 waliwo emmamba ennangera namakaka yeekutulako emmamba gye muyita yagabunga ali muntu nga ggwe naye yagamba nti atwekutuleko emmamba namakaka neva mu mmamba eri ya nankere ey'abalangira kuba yali emu neyeekutulako olwefuga bbiri ya Kabaka Kanyalira waliwo emmamba eyandira azaala mubiru kakati gobokere nchano ngama nti ne mubiru we yatukira nga vambizinga byesese ngaalese mutabanyi we ruvulise mafumu eserinnya gwe yasemba yokulekeyo we yatukira nga jirada ku lukalu lwe Buganda n'amala webbanga n'alekawo n'abazzukulu be n'omwana we n'atambula n'agenda enkajja we yakajjalira gwe n'ongamba nti etakala Sylvia Viesoni kunyonyoziza mu 6 ne bali abaliwo emyaka 5 ettaka tugambye lya bammamba waliwo essiga lyabwe eddambeera ddene ate gwe nojja n'ongamba mu n'ettaka lyaki alagefa bulungi katugendeko mu kuwummula tufune ku lwendo lw'amalombe tukomewo tulina omulangira tugenda tunuulira ensonga tulina ensonga ey'erubowa omulangira amazima agezezaako okwanika n'okulwanira ettaka eryo anaaba atubuulira atuuseewa kyekirina okukolebwa obuzibu bwavaawa era bwava ku ki tunuulire waddewo obukiiko obw'enjawulo nga bunoonyereza ku ttaka ye alowooza nti tebulina kye bukoze katufune ku lwendo lw'amalombe tukomewo katono nnyo
Alternative Digital. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange pesi pesi yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Yabaffe byava kuki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Eddakiika 6 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku lwa leero. Dwo olunaku lwakubiri
1st December omwaka 2020 gwo tegubadde mwangu naye alhamdulillah mukama atusobozesezza era tunatera ogumalako gwe tutusaba busabi sala mukama atuyambe ne December tutambulire bulungi tubere nti ate tuyingira mu 2021 nga bwe tusabe emirembe nga tuyingira mu kulonda okugenda okutandika nga 14th January 2021 abaddeko nga atulaba kuva saawe mu nga ate bokyatwekumiddeko tugamba webale munnange kubeerako n'okusevinga data wono beranga nti ate otulaba buli lunaku esaawa ebeeremu ey'okumakya mpaka saawa 3 tukwebaza nnyo akensuso tusuubira nti leero ofunyemu ekyokuyiga ndowooza nkutte peni na lupapula leero ndi mu ssomero mu kilaasi njiga buyizi ebintu by'ettaka byo ensonga mpanvu naye ng'ate nsuubira nti gwe abaddeko munnaffe ng'otulaba olina kyoyize olina ettaka lyo ndowooza kati ate osobola okunnyonnyola taata oba maama oba jjajja asigadde ewaka n'omugamba wane ettaka lyo lyaffe naye balitwala nofuna oba okutandikira bagenda kubanga batuwa solutions gwe banyaze ketaka oyina wosobola okugenda nofuna obwenkanyo oba bowe baba balisonzeemu nti eryo lye twagala ate omuntu oba olina kuwanika buwanisi ne balitwala ebyo byonna omulangira Nakibinge Kimbugwe agenda kubanga ate abye batangazaamu mu dakiika ezisembayo programu yaffe ya The Mighty Drive ekomekerezebwe tubadde tugenda ku nsonga ya Lubowa Estate. Tulabye omulangira nga avayo ng'alwanira twagala kumanya lwaki Obuganda tebuvuddeyo kubaakinga okuyambako okuba nti mununula ate ettaka lino lyobadde olwanirira ebbanga ye Kabaka tebali interested ate ngelyo ettaka ogamba lyabalangira ennaku weeri ku ttaka eri era nze mbagamba sivanga nengamba ettaka lyange mbagamba ettaka lya Lulangira n'Obwakabaka bwa Buganda. Omuntu yenna nga togwa mu kiti kyengwamu kizibu okuvayo ku nsonga z'ettaka eri. Bannaffe abamu baasirwazibwa abamu baabawunika naye ng'ettaka linjogerako eri Lubowa buli muntu yenna ng'oyogera ekigambo bya buwangwa na nnono obuwangwa n'ennono bwatandikira awo ku lusozi Lubowa ne bw'oba oyimini n'ogamba nti nkowoola abalongo bonna abawansi n'abaggulu osinziira ku ki Lubowa eno ensi nze nkubiriza nnyo bannange okusaba essaala essaawa 9 ssaawa 9 ogwo gw'ekiro nti omusingi gw'ensi eno guli ku busozi 9 ssaawa 9 nga tusaba Katonda oli ali mu ggulu akuwulira essaala ezo essaawa ezo aba akuwulira omusingi gw'ensi eno guli ku busozi 9 naye ng'akasozi akakulemberera ddala ke kasozi Lubowa. Lubowa bajjajjaffe bandagirawo okuva mu mwaka gwa 2009 nti Lubowa gwe mutima gw'ensi eno nentuuka ku lusozi Lubowa nga nfunye obubaka obwo nti gwe mutima gw'ensi eno neetegereza nga kuliko ejjinja nga bwolaba omutima gw'omuntu nga lya butonzi erimu munnaffe yalitwala Waswa nga kuliko eŋŋoma 2 nga zaatondebwa nga bwolaba eŋŋoma zebakuba mukyana Nandujje zebakuba nga ntonde mu mayinja nga ŋŋoma yennyini kwaliko ebintu bingi n'entebe ndowooza mu Buganda yonna kyekyobulamuzi kyabadde kisinga naye yabisenda ali mu uniform ya ACF bamuta Musinguzi n'agamba order from above najja asenda ebintu ebyo. Lubowa abeera mulongo Lubowa ye mulongo akulembera Obukabaka bwa Buganda. Lubowa ly'ejjembe ekkulu erituula ku kiweewa awewula ebizibu byonna mu Buganda ne mu Uganda yonna. Ne Obwakabaka mu bwe Buganda babuuze kiweewa alituddawo. Bukyanga Mutebi aleetebwa tafutabera nkona kiweewa ebizibu byetwolekedde. Bukyanga Mutebi aleetebwa talinnyanga ku lusozi olwo akuma ekyoto seesa mirembe ekyateekangawo emirembe enesita eri mu mirembe. Oba temufuddeyo nnyo okumuwabula n'okumulaba. Si Kabaka tebamuwabula kyekimuyisa maaso mungi. Ekintu Kabaka
bwe mbanga mukifuba mukamwaka mu mukiwe ekitiibwa ekintu kabaka kinene okusinga ensi eno ate kiguma okusinga ejjinja ekintu bwakabaka kigaze okusinga ensi eno ate kiguma okusinga ejjinja kabaka tozanyiranga ku kintu kye bayita kabaka oba obwakabaka bw'okeera enkya n'olinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabo n'osumikibwa olubugo oluyitibwa luyiira mugema n'alukuteekako bweppa Kajubi Batema wajjira nkulaga ekintu kabaka nti bino binaali badde akola ki abiraba Kajubi Batema wajjira n'akugaza n'akwasa omuti ogujiddwa ennono n'agukwasa n'akugamba okuva n'ero gwe kabaka era gwe kimera bwagamba obwa kimera erinnya lino kimera n'ettaka lya Buganda liba terikaddiye kimera gwe musambo ogwamezanga ebimera nga bula nti kimera gwamezanga nagawonya omuzza mmere mu bulemezi nazza emmere gye tukola ki naye muli ku ddagala mbu ettaka likaddiye nkulaga lubowa nkulaga ekyoyita kabaka n'amugamba okuvunaala gwe kimerera gwe kabaka tonywanga omwenge tokwatanga omuntu yenna mu ngalo totunulanga ku muntu ali ku njegoyego z'okufa totunulanga ku mufu totunulanga ku mwata n'abakumera amannyo mu kamwa toyabyanga olumbe totikkiranga nga kabaka togabanga ebirabo nga kabaka kyekyamubezanga ne katikkiro olumbe lwa Ssebugo Mutebi yalusulamu buli omu yakiraba ne Mayiga nayimira ku nkererinzaga nti kabaka akyusiza obulombolombo ayabizzaaki olumbe Mutebi bagamba nti obutwaka lumbonyabonya bagamba babumwera mwenge kitufu lumakimenti akola ki anywa yatikira Walukaga Mutebi yatikira Walukaga singa obwakabaka bwa Buganda bwaliwo Walukaga gasinga ye kabaka waffe yagaba ebirabo by'omupiira Mutebi wankuuka wa mipiira gyabika wa misinde gyampaka egyo si emirimu gya kabaka empaka z'okuwuga yewuuyo nti olumaziba omabamala okugamba ebintu bino lukenga akwambala lukenge bwakwambala mu myaka 20 egy'emaaso lukenga akulagirawo naye bagamba nti kabaka agenda mu ssingo emyezi 6 mu maaso lukenga atandikira okukenga ekkubo lya kabaka lukenge nga wali teyayinza kuwa kabaka butwa oyo yejjajjaffe mu Bwandawula lukenge oyo guludde netonda kyetondeka atuula mu nsi ye ey'omusanvu ku Namulondo efuga ensi zonna etatulwako omuntu mulala yenna n'akussaako omukono gwe maama Nalongo Nabinene mu butonzi n'akuteekako abaana be bonna emisama egikwetooloola ekimuyisa nnyini nsi bano bonna babeera batuula ku ye olina okuba nga oyogera nabo olina okuba nga otuula nabo balina okuba nga bakubulira ekyokukola lyerinnya liri wange otaweekwa mwana gwayo teri ngonto olyagamba nti akaga akato bw'omaliriza ebyo byonna ne bajjajjaabo nti kabaka Mutebi w'olubereberye alina okubulya Mutebi w'okubiri ekyokukola obubaka bwe bugendamu amatankani bajja kujja oluwanga lwa Mutebi w'olubereberye balukwase Mutebi w'olubereberye adde mu bwennyama atandika okukulambululira ensonga nga bw'ogamba nti kabaka mwangu w'olubereberye mwangu ow'okubiri Chwanabaka ky'owokubiri Muteesa olubereberye Muteesa owokubiri Nakibinge bwe bijja bikola ki kati gwe noŋŋamba nti olusozi olwo nga bwe ndwogeddeko lusaanyiziddwawo nga Mutebi wooli ne Mayiga Naziba ye muka Lubowa enaziba waaliwo akayanja nga gamazzi genda okola research nga gali ku lusozi kabaka bw'abeera n'empewo ya Nalongo Nabinene ewonya nga olaba nti nabagamba nti mu basajja abaakola ebyamagero era buli muntu yeeyita pasita bapasita amwana nga yeeyita nabbi ezo engatto ze bambala si zaabwe Yesu yakola ebyamagero yayina empewo yawonyanga eyo empewo Yesu yali kabaka eyo empewo obeera naye ewonya kabaka nga bw'ase n'amazzi gali n'agakuwa n'oba olina bulwadde ki ng'owona Buganda Land Board yakwata ettaka eryo okwali oluzzi olwo lwa Naziba n'eriguza omusajja ali awo nja kujjukira ngenda mukugamba yeeyita na Ssaabakiga Nicholas Agaba akayanja n'akayiwako ettaka Buganda Land Board n'ekwata awabeeranga embuga ya Kikwabanga ne Ssematimba n'etundawo Buganda Land Board ekitongole kyani kya Mutebi
Buganda Land Board wabeera ng'embuga ya Kaweeke Gango n'atundawo. Buganda Land Board n'akwata ekyogero ky'abalangira olubereberye abalangira wonna ekitundu kyoga nti abalangira bava Bukeerere kiri sayidi awo. Abalangira abava Essebo bagatta olukalu n'ennyanja. Buganda Land Board n'etunda ekyogero ky'abalangira. Nekwata olubiri wa Kabaka Kabaka Ntege Buganda we yasinzira ogatta Obuganda n'etundawo. Nekwata embuga wabeera ng'olubiri lwa Jjajjaffe Kigo si Komera. Jjajjaffe Kigo yali embuga n'etundawo. Namyalo muka Kigo n'atundawo. Namyalo n'avayo ng'abanja myalo gye. Enkuba tebadde nnyingi mu Buganda ne mu Uganda yonna nenge emyalo gikola ate Nakibinge alina okugenda ewa Naabayego yagenda yeegayirire ng'emyalo gisaanawo abantu baffe tebanajje balaga kubanga tebalina balaga n'ettaka wagamba ogenda ddibaguza. Buganda Land Board yekola ki? Buganda Land Board neekwata awaabeera ebyoto we byayaka omwenda nga Mukasa ajjesesa ebyakumwa Kiwanuka mutabanyi we ku lukalu lw'e Buganda neguzawo Kanyerezi ne Eddie Kenzo bangamba agulako ekitundu. Buganda ki? Land Board. Ekitongole kyani? Kya Mutebi. Si Kabaka agambye Mutebi. Nekwata waabeera ng'oluzi lwa Katambo jjajja waliwo lwayitibwa nga Sserwendo n'etundawo. Nekwata Buganda Land Board awaali embuga ez'ebika 36 ebya Buganda ebika 36 byali ku Lubowa n'etundawo. Nekwata waali embuga ya Kato Mayanja bo balaba tekali bipande munebale Mayanja mutabanyi wa Naziba Wasu asibuka Jinja ona asibuka Musigu ku Mbusiro. Buganda Land Board n'etundawo. Ekitongole kyani? Kya Mutebi. Olunkubire Mutebi engalo. Olwo sigenze Masiro g'abajjajjaffe. Nga balangira mutunulidde mulabigena maaso. Naye Nakibinge avuddeyo n'abagamba nti nettaka lyali lya jjajjaffe Kabaka Mwanga. Ekibonyaabonya abantu bonna n'ekibaka by'amaziga na buli kimu kulanga Mutebi tafudde ku bantu ba Buganda. Abalese basendebwe, abalese bakubwa abayindi buli kimu. Yakoma kyogerako mu mpapula. Ekibba ttaka no Kabaka si wakola ki? Kabaka odukisa n'ogamba nti ekimala kikola ki? Kimala. Ku lw'abantu ba Buganda, ku lw'abantu bange kino kikola ki? Kisusse. Naye tutandika wagambye nti obukulembeze businze okuleeta embeera yonna gye tuvudde. Omuntu yalibadde yeebuuza nti olaba bamuganda kugenda Bugerere nga Kabaka okugenda okulamula esazali erimu ku masaza ge kati ky'omusuubira ye okuba nti ssaawa zino avayo alwanira ettaka nga n'okutambula obutambuzi mu matwale getakkiriza. Kitegeeza si Kabaka. Kitegeeza si Kabaka. Bw'ogambye ate kati Kabaka bamugana otambula mu bitundu bye kitegeeza si Kabaka kubanga we bamuleeta bamusayiningisa article 246-118 ne bamulaga nti Kabaka wa Buganda yenkanankana ne bano obusomeyi ba Ssaabanyala. Kakati gw'ongambira nti Kabaka tolina na buyinza busalimbi olwoba Kabaka tolina buyinza butambulira mu kitundu kyo. Kabaka lesa kugamba nti ekimala abantu ba Buganda batemwa, abantu ba Buganda battibwa, babbiddwako eryabwe, mayiro yabwe efuuse freehold. Kabaka nga Nakibinge atali Kabaka nasobola okugenda ndabe nti no baani abakuba ettaka lino nti Bangereza mayiro yeekomezebwewo nga Nakibinge nasobola ekikola naye nga Kabaka kitegeeza nze Kabaka si nze Kabaka ninasobola okulumirirwa ng'omulangira. Ettaka ly'e Lubowa nabagamba ttaka lyalulyo lulangira n'Obwakabaka bwa Buganda kubanga kuliko ebifo eby'obuwangwa n'ennono eby'enkizo mu Bwakabaka. Ekigambo kino nkikozesa kuba mukyemuwulira kyemwagala okumanya n'okutegeera naye nga nalibadde nga nti ebyobuwangwa n'ennono ebigwa Emmengo era gyevuddeko nabagamba tokigamba nga abaana bo bajja kukyawa. Ngaza bwe nakyawa omusomesa gwe bayitanga Kayita simusonyiwa. Kayita bw'abanga gyali mulamu nalaba pulogulaamu eno eyansomesa P1 wankuba nga amaze mukulembeze w'enkya ne bukyanga okiŋŋamba sibeera nkuyadde wa LC naye nga yankubanga amaze mukulembeze waki w'enkya sibeera nkuyadde ki nakati ne bwenvaayo bwe tuvaayo kati tugenda kwesimbawo tukubwa emiggo naye nga batugamba nga ffe bakulembeze baki benkya. Kati tukigamba nga abaana bo nti Museveni yazzaawo Obwakabaka ne Kabaka. Tukigamba nga abaana bo nti Obote yajjawo Obwakabaka bwa Buganda, Obote yajjawo pulezidenti wa Uganda so si Kabaka waki wa Buganda.
eyajjawo bwakabaka bwa Buganda, eyajjawo kabaka wa Buganda, eyasaanyawo Buganda na buli kimu yali Saapolo Kaggwa, Hamu Mukasa, Stasasi Mugwanya n'ekisingiri. So kwegamba emivyo gyonna gitandikireeyo. Gitandikirawo n'ebino kola ebyapa ku ttaka bagabanyiza ettaka si bwe kyali. Omuntu yebakanga ku ttaka nga woofiisi abakungu ba Kabaka ababeeranga ku byalo, abakungu ba Kabaka ababeeranga mu biti ebyenjawulo baasobolanga okufuga ebintu bino. Kati bano bonna abajjanga balina obusungu ku Buganda, abajjanga balina obusungu ku Bunyoro, abajjanga balina obusungu ku Busoga, bo baali badde bajja bakimanyi nga balina obusungu ku bitundu ebyo. Mwenna buli musoga abonaabona, buli musoga akaaba, buli Muganda atulugunyizibwa, buli omu gyali mu kiti kye. Ne wabeera bannaffe abaava mu Ankole, abaava e Rwanda, abaava e Bunyoro ne bajja basenga mu Buganda emyaka egiwedde 8 10. Nabo bonna babonaabona. Nze juzi nalabako abantu nga tekuliko amanyi na Luganda naye nga bawera n'ebikumi 300 nga bali Gomba naye nga babutulugunya bavudde Kololo bavudde nakasera abali mu gavumenti yani yono omwami Wasswa atula Entebbe. Nze muyita Wasswa kuba yene katuba tuvuga kyekimu. Bonna nga babona n'ebyo byonna bijja kuggwawo lwa muntu ogwo babikwase nnyinisi Kabaka Mwanga. Kati wenyini awo Mulangira Omuganda yali badde yeebuuza ng'ogyeko kuba nti ettaka ly'e Lubowa lyankizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda n'Obuganda. Ye omuntu wa buli Omuganda nga si Mulangira limukwatirako. Waliwo nkugambye kuliko ebika 36. Ebika 36 si kyabalangira kyokka. Kati ettaka lino ly'e Lubowa ligenda litya? Ettaka lino waliwo company bagiyitanga Uganda Company Limited. Uganda Company Limited yawandiisibwa oba yali gyasalingibwa e Bungereza mu 1903 ku 13th Lane East London. Uganda Company butandika okuteeka weta business mu Africa eno kwali y'Abangereza ejja ne Micho Coats bana Uganda bakotinga ebintu bino. Micho Coats Tea Limited eyakolanga ku majaani, Micho Coats Overseas, Micho Coats East and Central Africa ne Micho Coats Limited. Ezo company zakoma Kenya wadde bali balina amajaani Mityana wa. Kati company eno yafuna poloti 14 ku ttaka ly'e Lubowa nga kuliko yikazi 2 ne decimal 97 port 14 oba port 14. Jajjange ku final certificate number kye tuyita final certificate number n'empapula zonna ziina nga bwe naga nti abifuna kuva e Bungereza. Ku final certificate number 18570 ku mileage volume number 273 lyafuna final certificate number gigambe ngeri manyaga Yusufu Suna Kiwuwo Mulangira mu 1906 oba 1906. Ebigambo ebimu tujja bikozesa kuba mune mulimu abataaba final certificate number zina abantu tukozesa Oluganda ate tugweko nayo mu mpolampola kuba tetuli ku nnono zaabika ntolina kwogera ki Luganda. Nefuna PC bagita provisional certificate number 2667 ku ttaka ly'e Lubowa eri. N'agabako grant nga ziwadde Abangereza 2. Captain Hill yalina kulimirako mmwanyi abakusinga myaka bagenda nti Lubowa waliwo mmwanyi awo. Emu na ngeriko yika 843 emu na jiwa etubanga Omuzibe nga agenda kuzimba telecommunication company Erweza Naziba Nakukuba ne Mutungo ngeriko yika 78. Grant ezo lwaki bazita grant ekintu kibeera mu terms limirako kino limirako kiri ninge bifanaganiriza ebeerako emyaka. Grant ezo bwe ziba expiringa mu 2010 tufune omanyi nagamba bano abali mu government muna mu kiwulirize baali babbi okusooka ne bafuuka agabbi kati nsomba byuma kati Mengo ye waliyo kalooli ne bwoteka omusumali n'oguyisa mu nnyama egumira ne kati ate waliwo kalooli ezezitudde Mengo nga yo emira n'omusumali oguli mu nnyama nezza kyoko nga bobbi bwatebo bwasuka kubanga ova ku muntu akubba nga gomanyi nti wuwo era omuwaana era omwagala nnyo era omukkiririzaamu naye naakubbuja basinga ne ku nsomba byuma koggo wange lwaki obumpisa bwoti lwaki obuntulugunya kakati ne tugenda tufuna ensomba byuma eyitibwa Yusufu Kagumire ye yali chief registrar mu Ministry of Lands
chief registrar njagala olabe mwami Kagumire singa takyalina mu Uganda wano singa amateeka gabadde gakola naye okuba erinnya lyendoza ye Kagumire nkulaga Mayire ekolawo eki yali chief registrar bw'alaba liizi zino nga zigenda ku expiring oba grant zino anoonyereza kampuni ki eyafuna liizi eyeekuusako ku ttaka lino nga waliyo Uganda Company Limited. Uganda Company Limited gye twogerako nga yakyusa erinnya mu 69 neefuka Uganda Company Holdings mu 69 kati bw'alaba nga yagenda ekyusa ng'erigesadi agirigesalinga wano mu 1997 nga foreign company abbireko ki ettaka eryo akuriyetingawo bo bateekawo Micho Courts Uganda Limited etali mu company ziri Micho Courts zenkunyonyedde zasookera ddala bagikuriyetingawo basobole okubba ki ettaka eryo kyokka nga ate chief registrar yakola obuvuyo buno bakola ebyapa ebyo bwenvaayo mu 2010 okulaga nti grant zino zigenda kuggwako ku lw'abalangira n'abambejja n'emmengo ntandika okulwanisa ettaka eyo kyokka ate era nnyamba bannaye wanansonyiwa nze ne bw'aba ayina ensobize neebaza omukulu eyita mwami gwe twayitanga General Mulamba lwakuba yakyusa erinnya Sejjusa oyo yekka ye musajja eyakola ekintu mu Uganda yonna ne mu Buganda bwonna oba ayina ensobize yakola sikola kisimanyi yasinga ne Mutebi yasinga Muganda omukulu wo yasinga Mutebi General David tunyefunze oba Sejjusa yavayo n'agamba nti owaayi ettaka lino balibba lyabalangira Fayira ngamba nti katomanyi noonyereza ku kintu kino nkitandikako emivuyo gyakolebwa gitya kaakati nengenda nkizuula nti bano bakola ebyapa byonna nga babituuza ku mayiro ya Ssuuna ne kufuna certificate namba yani ya Ssuuna ekyo ne bamugemerera yakibuuzako kulata muyunula namubuuza UF kamisona yakimubuuza emirundi 3 n'abuuza Migereko ddala olufu minisita mulandizi nti ye n'amugamba mujjawo obuyinza bukwata final certificate namba ya Ssuuna ne mugikolerako ekyapa ne basirika byakomaawo Migereko n'akakasa President Museveni nga talina nansonyi n'amugamba here that land of Bulobozi freehold land n'amugamba what n'agamba yes I hear n'engamba omukulembeze nti kibi nnyo nga honorable minister Migereko jjajja ne qualifications nga za catering n'omuwa ekyalaani n'atula ministry ya land nga tamanyi bya ttaka kubanga gyava teri mayiro land abasoga temwafuna mayiro land teriyo naye era namwe mufunye kulata ne mufuna Migereko neera mutulugunyiziddwa omusoga takyalina waatudde kati buno obubbi bwo busikire bana abantu nebuzana gye baava gambye baali babbi ne bwafuuka gabbi kati ensomba byuma ke kasolo akabeera mu kinnya ne kabba engoye ne kabba ebisubi ne kabba n'ejjiiko gye katagenda kuliisa kabba ne fooko gye katagenda kukola ki kuliisa kayiza n'okubba bomu ne kagiteeka mu kinnya eri omusoga ajeta muyuzi nga keerabidde ndeesobola n'okukatulikirako wa zensomba byuma bano babba n'ebitabayambe omuntu abba n'alaba nga takkuta balina ebinnya bajja balina enge balina obusungu ku bitundu ku province egambye Buganda Busoga Bunyoro bo bajja batirinako obusungu balina enge balina efubitizi balina emitima emibi bo bajja kusaanyawo bitundu ebyo so si Buganda yokka naye kakati bwenjanga mbalaga nti ebyapa bino bifu ngenda tugenda tufuna embwa ya Sara kulata eyo embwa ya kulata ng'ennaku z'omwezi 25 mulangira oli muntu simbwa njiise embwa mpozi ngagala nsituke nkuviire nedda nkyakwetaaga omuntu ategeera tasobola kukola kulata bye yakola ate n'embwa ndowooza kuba nabagamba ekintu kimunimba minisita amu nga n'embwa ebasinga zibasinga okutegeera embwa ne bwekere nkya nezaala akaana kayo ne kakaba nga kapa ekattirawo ne baku minisita atula n'agamba nti teri kusomesa lulimi lwa olusoga temujja lusomesa temusomesa Luganda temusomesa Lunyankole musomesa Oluchina n'Oluswayiri naye nkugambye ne bweberangwa nezaala akaana kayo ne kakabirawo nga kapa ekattirawo teza n'embwa zibasinga okutegeera tugenda tufuna embwa ya Sara kulate yakola fajja lutaka lya muwango omuweesi mu mwaka gwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 25 gw'okutaano 2013 ku ssaawa 3 ez'okumakya kulata akola transfer olwo baleeta ekyapa kuba mu 2011 era ze neewuunya nnyo President Museveni yayimirira nga talina nansonyi n'agamba our government agencies bagula ettaka lino ku Micho Courts
25 years ago. Museveni akyogera katambi kaina ne kusimu. Our government agencies bagwetaka ino ku Michoko 25 years ago. Akyogera mu 2017. 25 years ki ago. Nenge ekyapa kyagambe ekyagwa mu Micho Courts kyakoleddwa 2013 olo 2017 2013 4 years yaga abali gwa 25 years kyagwa President Museveni. Nene mbwadana atune nayo negamba twaligula ku Micho Courts emyaka 25 abatubuliriza ebyo byange nzembyo byasindo ene mbwadana atune kugambya nti bana abantu kibasana okuyitibwa kubanga bakola ebitayinansa bakola ebiwuniikiriza bakola ebyesitaza. Nze n'ensonga lwaki nva mu mbeera bana abantu beesirwaza omulaga ekintu nga kiri ku lupapula n'omugamba nti kino ekyapa okiraba ogamba ogwetakayo n'emyaka 25 Micho Courts kyogambye yakuguza ekyapa transfer abo bagikola mu 2013 25 nga 25 ogwokutaano 2013 lwebakola transfer nga balaga olwo ports ezimu ezi transferring of from Uganda company holdings nyarigena Micho Courts chokanga ne ports ze ba transferring from Uganda company babikola mbichamu holdings port 101 kude obagendo zimbe dolo terimu ku Micho Courts ports yafuna from Uganda company transfer yabo yali nchamu nira ne ports ze balambika ezimu tezirimu 101 terimu bagamba ati yabaguza aranga claiming andi ettaka ekyapa bakikola 2010 2013 nga 25 lwe bakwa transfer ku sawa 3 z'okumacha ne sawa 3 z'okumacha lwe bakola ate ekyapa kiza bote basasula musolo tebagenda mu banka kusasula wala process yonna just waliwo bakolyawo ekyapa ate ekyo obusirwa kigamba nti kulatambwa yakola ebyapa bibiri byogera ku date yemu esawa zezimu instrument number yemu ettaka lirimu bakola ebyapa bimeka likyusa manya ani agula ne bitula ku plot 14 erimu acres 2 ne decimal 97 plot 14 eriko acres 2 decimal 97 NSSF yika 1117 ko yalijja ku acres 2 ku kyapa ekyapa kyenjogera ke kya 2013 ne NSSF yakwata sente za mwimbo egula ettaka ate yagamba yaligula ku kyapa ekyo ate gamba yagula 2 kisoboka kitya anti kyenkulaga bano si bagunjufu tebategeera tebalina magezi niye mugamba nti basoma NSSF gamba gwetakero mu 2021 ate yamuguza mu 2021 yagenda kuchapa 2017 ate nga amuguza ina acres 2 decimal 97 kyokali kuyika 1117 abagenda dodo zirika 96 yamuguza mu 2010 ne yamuguza 25 years ago ate ayina ko yika 2 ye yaguza roofings ye yaguza wedwaliro ye yaguza NSSF yaguza national gamba atunda ina kitono okusinga kugwaguza ate nga netaliyo nkulaga bakola fojja nga tebamaze kulowooza nti wali abalivaayo ne balaga ensi fojja leno nga bazaakolebwa yika ebisatu mu enkaaga eziri ku national housing kyokere wayika zebbidese mu 1997 bona ye yaguza buli ali erubowa naye nga atakuwa ekyapa kya freehold ettaka lya Mayiroland naye nogezaako okulaga abantu bano okuba nti bo beesigamu n'obutali bugunjufu bwabwe nti be batudde ne mu bitongole eby'amateeka byonna n'omugamba ekyapa kyolina kya freehold n'alabira ddala ng'eyo Mayiro n'agamba nti okay nkirabye n'omugamba kati nolekera okuzimba court order yiyo n'akuba ekibuli nkyakugira ekibuli sokoli ali tuvudde emengo tutaso kwambuka tuli kati ku sentu tuli ku kulata ne Kagumiri abaze bakola ki naye ng'ekibonyaabonya Uganda ekibonyaabonya Buganda ekibonyaabonya Busoga ekibonyaabonya abatudde Singo bannaffe bonna gye bali mbwa ya muntu ogwo kulata ye muntu asinze okuzoganya n'okusaanyawo kye bayita ettaka n'obubbi bw'ettaka ne kati ali mu maka ga atudde kati ekibuli nga bakimayo ki nkyakujja ekibuli nti waliyo be bateekayo mbu bategeera eby'ettaka nakugambye nti nguzi kwesiruwaza na butamanya nti n'abatudde mu bitongole ebikolagana bikwataganyisa ensonga z'ettaka tebamanyi byattaka kubanga yava eri olw'okuba afunye obwinja busatu n'omugamba naawe genda olye tebamanyi byattaka kakati kulata bwamala okukola ekyapa ekyo nembalaga nti bakola ebyapa bimeka bibiri nembalaga evidence aga ntaka lya Mayiroland nemmengo nekiwanika ettaka lya Mayiroland bonna likodi zalali ziraga ettaka lya Mayiroland ne port 14 mu 1926 1968 era yawandikira land zingabuza port 14 ya Uganda company bamugamba eri mu Mayiro registry era eyo Mayiroland byonna evidence bakola ki
kweri naye bagenda maaso nakukola ki nakusenda nakuzimba akakiiko mwakalabye akamukyala bamugemeyo yamba yantuka okunzi takana kyakoze akakiiko omukyala atalo yatudde mu kakiiko yatula mu kakiiko ako n'aluge mwana mwakiraba nga nti bali bamuwa omuketege gw'ensimbi akola ebyapa ebifu ku ttaka ly'e Lubowa wamawulira abakomisyonazi nga bambuuza lwaki baali bakuba ssente nnyingi n'otakola byapa ebyo yabagamba nti District Land Officer Mr. Kasozi yamuadvisinga n'amugamba ettaka ly'e Lubowa teriri gazetted mu public land takola ebyapa bya freehold obudesebo era n'atakola byapa yabyogera mu kakiiko naye olwedde kati bano bazze mu kakiiko ka parliament babagambye tulina ekyapa kya 2018 mwalabye ono minisita omubeezi w'ebyensimbi olwo bino ebifu byonna byonna ebikadde byemu ebituli olwo bakoze ekyabwe 2018 bakyese mu kakiiko ka parliament nambuuze n'ababuuza ekyapa kimu kitwala kya freehold ffenna tukimanyi ettaka ly'e Lubowa lya mayiro land era private mayiro twewuunya mutuuze muti ekyapa kya freehold ku mayiro land mwalaba mukyala namboze ng'akyogera mu kakiiko ako waayitawo ennaku ezi enimbo ya Betty Amongi ng'eri mu kakiiko eri mu parliament bano bonna bannankabirwa babuukabuuka ettaka lya gavumenti ettaka si lya balangira oli ani Saida Bumba babuuka bali mu parliament bagifudde ng'ekidaala olwo nga baagala okwewola ssente bazimbe ki eddwaliro naye njagala bannayuganda abatwala mu kiteeke kuliko njagala gavumenti yawakati eteekewo eddwaliro eryo lirigenda okumalawo obubbi bw'ettaka bagenda kumala December kakasa musa agenda dituuza mulitulembe eri ttaka nja ddifuna mpozi ngawo batutte eddwaliro nga banzimbidde tuyinza oddirekawo kuba batuzimbidde kigwa mu biti bibiri musa ayinza oddijjawo oba netulireka kuba batuzimbidde era njagala buli muntu alina sente ze mu NSSF zino project zibabalaze embuze Lubowa NSSF namwe balinayo sente zammwe temulina ttaka Lubowa byonna mwatuzimbidde era muna mujja kujjamba w'amayumba mugeebakemu nkyogeredde wano basabira buwangazi era muzzanga eddoboozi lino batuzimbidde eddwaliro batuzimbidde ennyumba ez'ebbeeyi e Lubowa kubanga NSSF teina ttaka Lubowa NSSF yakwata tiriyoni ya Uganda emu mu buwumbi 15 mu 2011 ne baziteeka akaunti ya Yusuf Kagumire omubbi Nakinku ne bakola transfers sente mu British Virgin Island binako bwino ne bazigabana bazifulumya nga balaga bagula ettaka e Lubowa ate maa ne bazegabanira sente ndala ezava mu NSSF bazisindika mu kazinga bakata Channel Islands kali wakati wa Bungereza ne France era gye bazigabanira bazifulumya nga balaga nti bagula ttaka nini baga nti bateeka mundu n'abasirikale batwala ettaka lyaffe ettaka ly'e Lubowa NSSF nawo ttaka Minister of Health nawo ttaka teri ayina kyapa kituufu Lubowa kabeere kinoomu kubanga balina ebyapa bya freehold ku mayiro land ate era nga kakasa nga bwe nabagambye bannayuganda abaganda buli alina ekyapa kyo gwe kitereke lino sitooke ntolikiminga baalirya tereka ekyapa kyo tugenda kubeera bwe tulubeerera ekiseera kijja kutuuka abagunjufu abategeera abalumirirwa abasaasira naye mulangira lwaki enkeana zonna n'endooliito ez'ettaka fesi yaayo ebirayo erinnya ery'omuganda sijagamba nti ebirayo omuganda naye ebirayo erinnya ery'omuganda obuzibu buvaawa lwaki amannya g'abaganda gavuddeyo nnyo ng'ate tukireiminga nti abatubba ettaka ate si baganda linnya kikakati kankulage enembo akwata bwerekola fojale y'ekyapa ekyo batandikira mu ettaka lyabwe ekinnewunsa lyatandika mu 1969 twogera ku final certificate number eya 1906 eya 1908 ya 1903 bano ekyabwe kyatandika mu 1969 bwe bali bakoda fojale balaga nti ngenda kuza mwezi 15 ogw'omwenda 1969 Lubaga nga archdiocese yaguza Uganda Company Holdings ettaka eryo Lubaga kyokka ng'ate Lubaga archdiocese kwanza kye nakola kyali kimbo natega nti entandikwa yonna erina okubba ettaka Lubowa fojale wabatandikira mu Lubaga n'engenda mu mateeka n'empabira archbishop ye ng'omuntu ow'ekitiibwa Cyprian Kizito Lwanga bamaliza omuwaabira yasamuningibwa n'akola ekintu kye neewuunya
era bane Mukama Katonda amuwa omukisa era muwangaze yakola ekintu ekyobugunjufu ng'Omuganda n'antumya ne bantu kulembera mpaka emabega wa Centenary Bank twagenda abawera kutwagenda abantu nga bana ne batuyingiza mega Centenary Bank wali amakage ne tuyingira ne tutuula tumulinda bwejja mwebazaako ekintu kimu yantunuulira nangamba nti nkulabyemu amakulu era nkulabyemu obusobozi n'okulwana naye yongere situle bajjajjawo balwa n'entalo z'ettaka tojja zisobola onategera nti Katonda tukitufaamukkirako era nga kyayogera akiŋŋamba mu myaka nga ena egiyise naye nga zinakitandika dda nangamba naye wampaabidde ŋŋenda kuwangula ne mugaati kisoboka kumpamulanga ekyapa kyaffe obubbi bw'ettaka lyaffe bulaga bwatandikira mu Lubaga n'agamba ng'ennaku z'omwezi 19 15 ogw'omwenda 1969 Lubaga nga kidayosisi teyaliiwo Lubaga nga kidayosisi yakomya ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumi 1966 nga 3 omwezi ogw'Okumi 1966 ne twegatta neefuuka Kampala kidayosisi twegasa ab'Ensambya n'ab'e Lubaga kyokka oli yakoma 66 mu gw'Okumi nga 3 ate bano bagamba nga 15 ogw'omwenda 69 yabaguza ettaka myaka 3 fojjale waabwe okola ki omulaba nga Lubaga gye bagambye yabaguza ettaka teyaliiwo wakola ki watandikira ne bakulaga transaction ng'ate ettaka lyava mu 83 ayina liddayo mu 75 bagenze ku dikuli ya Amini ne bakulaga nga yasayininga mu 88 ku kyapa kyabwe kino Grace Bonabaana yasayinize ne mu 2013 kyokka ate nga Grace Bonabaana yasayinize mu 2013 yafa emyaka 14 gye buvuddeko ate yavudde mu ntaana najja yingiza michokotisi ku ttaka mu 2013 naddayo mu ntaana byonna inafajala nabuuza kulata nga tuli mu busini muga bino nangamba obamba nkooye talina nsonyi abaani yakola bino yabitayipinga omulamuzi omu abba ettaka lya Muwanga omuwesi nerina kigaala erya Ssuuna era ettaka ery'enkizo eri oluli olulangira lwonna ffe twogera ku 1906 1903 1908 Madivana ajja n'ekyapa kya 1906 ekyapa kya 1906 ate nga bakoze forgery mulimu incumbrance za 1931 ettaka lyafunako incumbrance mu banka mu 1931 ate ekyapa nkikula mu 1906 kikya Madivani ekyapa kya Madivani kitudde ku registration of title act mu 1906 teyaliiwo twatandika ennaku z'omwezi 8 ogwokuna 1967 tufuna etteeka ly'ettaka kyokka ekyo kya 1906 ekyalibadde ku title ordinance ekyo kiri ku act ekya Madivani ekyapa kya Madivani ekya 1906 ekyalibadde mu acres mu 1906 mpaka wansi twali mu acres kyo kitudde ku hectares ekyapa kya Madivani kikulaga nti 1906 ate Uganda Commission yakimu atandika 69 okukola omulamuzi ekyo ekyapa kyasinzirako n'agamba ettaka lya Muwanga omuweesi ne Simba bamuwangudde kwekyo ekyapa kyokka ate ng'ekyapa kyayogerako kitudde ku Mayiga Registered Volume 92 kidde final certificate number 15-17 era eri mu Ssuuna kyokka ate Madivani alina field ya 1906 nkola ze ebituli ebikola ki ebigirimu ettaka liri busire ekyapa kiriko ekya Ddondo amuzi n'agamba ekyapa kya Madivani kyekituufu kye nagambye nti nguzi n'obutamanya omulamuzi bwe namuluma ne mugamba nti ensonga yino ngirawo mugitambuza muti nagendayo mwendayo ne mbalabako ne mugamba yino ekino ekyapa ebituli nga binyi ne mbimulaga ogenda kutya kye bayita Mmengo bwe omulaga ebituli ebiri mu kyapa ekyo kiyage mbu kituufu kyavanga amati natidde nanyo nga ndaba kakamputi ka Madivani bakagesalinga ennaku z'omwezi 1928 ennaku z'omwezi simanyi bazaali 24 ne mugabo olunaku lwali lwa Sunday teri kampani register yakola muzinambuza nga 28 waliwo ne mugabo nange simanyi n'ayita munene ajja ne laptop bagenda okuza date nga lwali lwa Sunday namugamba tetwatudde na muntu ebifo biri mu kyapa bitulaze kampuni ekitufula lwa Sunday bagiregisteringa ne mugano resolution yakola kino yatula lwanga 25 yali Christmas mukola muti ekintu kino ganti mutuufu yandage ebbaluwa ezi n'agamba ebbaluwa ng'ovudde ku kyapa kino n'ebyatambula bityo kwenda sinzo ganti Madivani ye mutuufu nga Madivani Mmengo yawandiika nga Mmengo yeebuuzibwako ku nsonga z'ettaka lina kigalala
Mengo newandiika ebbaluwa ng'egamba ettaka lya Madivaani ninga tesimbwa omulangira mutabanyi wa Dawudi Chwa yakaana ne Madivaani. Mengo negamba ettaka lya Madivaani. Sara Kulata naye ne bamubuuzako nga kamisona naye n'agamba ettaka lya Madivaani. Naye ng'obufu buli ki kati omulamuzi n'andaga nti yasala omusango guno ettaka ddiwa Madivaani ng'asinziira ku bbaluwa mmeka eyava Mengo naye nembwa ya Kulata gye yawandiika ye kwe yakola ki kwe yasinziira. Kaakati omulamuzi amala omulaga ebintu ebyo n'alaba nga bimutuddemu n'agamba sayina kyakola omusango nakola ki nagusala dda. Yunula egenda okuva negamba ettaka lya Muwangu Omuweesi Madivaani talinaawo ki n'olwaleero nakati Yunula yasalawo bwe kiba nga pulosesi y'omusango ekyatambula mu kkooti wadde tusazeewo kino buli omu asigale waali ne kale ettaka lya Kalumba Sebuliba Benjamin former meya w'e Nakawa nakati poliisi ebitooke byebitema ennyumba ezimenya ninga poliisi eri mabega wa Muyindi. Kalumba talumbye majaani ga Muyindi wadde gali ku ttaka lyabwe naye bwe basigaza nga tewaliwo majaani nakati atulugunyizibwa poliisi naye n'akeera ekyanasiwaana awaana Museveni osimuyani yamuloga naye gavumenti gyaweereza gyakuliddemu sesinalabayo omuntu yagala NRM nga Kalumba. Kalumba yali meya abaddeko vice chairman wa secretary general wa NRM. Kalumba abaddeko chairman wa NRM Nakawa. Kalumba tekyali kuba meya obwambasada tebabumuwa talina gamba nti awaana NRM nti alya okumala emyaka giwera nga 8 nina katakyawaana NRM naye omuntu awaana NRM Museveni gwazayita mutabanyi we ate gwe batulugunya embeera eyo olwo gwe atali wa NRM. Kati neebuuza kagino gamba nti Kalumba basasulwe n'ensi kati amutulugunya lwalinnya. Naye mukuluka mama wange mukyala Kagina kankubulira ekintu kimu kino ekintu bagenda kiraba familia saproka kati tuna n'ebijja bya Yema Nyangwa abagabana Kampala Kasambale kyekyo ekikolimu. Mukyala Kagina oyo bamuyita Kalumba kamu teyegattako gurupu bamuyita Sebuliba Kigondi Sebuliba Bwambwa tebwanikibwa ku musana nkakasa nga bijja kuddeyo nga byali buli ttaka neyazimba ku luzzi nga lwaliwo agenda dulabira mu nju ye mukiwandiikeko ngono bwawandiika bwe kibangawo gamba nti yakola ki nakyogerako bwe bububbi obuli muki. Kaakati munnange nvayo wa Kibishopu tumaliriza nampa n'ebbaluwa n'akireka mu buwandiike nti bo tebaaliwo mu 6 nandaga n'evidence aga nti baserebulatinze emyaka 5 mu emeka bukyanga bafuka Kampala Kidiocese naye yabifuna atuulako bituule evidence yonna weeri ne twagenze okulaba ngavudde n'ekyapa kya 218 obinsi ebinsi binayogera ne parliament mwabula abanga babuukabuka ettaka lya government nga bayombera ddala nno nambuza bagamba ne bano basegona ettaka ly'abalangira balinga kuba be basinga ki obungi oliyo omugabi w'enguzi Kayingu nga yabawadde enguzi n'abagamba era neewuunya buno obukiiko ovayo mbu bya ttaka namwe ne mukube nga twafunye akakiiko bye banoonyereza biggwerawa wenyina katono nkubuza bye banoonyereza ku kibbattaka na buli kimu bikomekerezebwa bitya obubbi bw'essente obuliwo kati njagala ombulire bajenda teriyo munnayuganda talina ssuubi ku kyalaba ku bajenda kyeyakola okutundira banka ku masimu teri atalaba bubbi bw'abajenda bajenda katali bweriwoganga talya ssente ze kati bannayuganda nga bakyabagamba nti mutwongere 5 tutereeze bakyatereeza ki okuva 2 mutugamba kutereeza okuva 2 mugenda tuyamba ekibbattaka ono 2 buli kimu kyakola ki da munnayuganda Kyagulanyi Amuriati tumukunde bakyabamatiza ki mwali badde mubalunda bulunzi ne mubawana bululu bakyajja boogere gye muli munnayuganda ki atasinyiza ku kintu kyakutulugunyizibwa ku ttaka munnayuganda ki atatulugunyiza ku nsonga ya musolo naye nga omusolo gwo gubbibwa bannayuganda ki kye mwagala bano abasala tebaali kubina kampeyini mwalikedde nkya nembuga katunda omuntu gwe twagala olw'embeera gye tuyitamu ey'ekibbattaka nze nesibanya ku kibbattaka naye nkulaze buno obukiiko obunoonyereza bikomekerezebwa bitya bajenda bamala okunoonyeza buli omu naafuna essuubi yakwata pasipooti ye ng'ali mu kulya ssente ze naye ng'ate Amini twakirabako yakwata bannaaba abaali nfanfe abaali babbye ssente zajja okukola omuzikiti wa Old Kampala $2 million n'abateeka eruzira. Amini yalambula oluguudo lwawo wamuyita ku busaafi kati n'atuna enneno nga teri myala n'atula mugamboots wasinga kolasa akuti n'agamba omuzimu n'amugamba thank you ne bamugamba olaba kwebaziza nga neno teri myala nga ne kolasa agenda mugamboots omuzungu yasiba kiro n'alambula ekiyombe ky'omunnyo mu kirembe nga payipo 2 bwezi tebataddemu nkaddo Belgium yasiba kiro
Neono mu China najja kagina noto mpada minogama na sindika billions e China nimbu mu nsonyiwe ngoli abantu ebweru ba designinga lwa kubanti amasazi gavuddeke sawe niza na designinga ne tubeera mu bantu abatagunja kubanga batuli manyo ba kitafe ni bajjajjafe omuntu abadde alundira awantu omukazi n'anfira omukazi n'omwana omuddo ne gugwawo n'amazzi n'asenguka olina kufuga emyaka egyo batulimba nnyo baki ate nze kitange yanimba nnyo bano abantu tubagumidde nefe obusungu bwe tulina nkubulidde wembujja kubba ttaka buno obubbi bususse abefa abalungi tukyagenda mu maaso ensonga z'ettaka tutandikako ntandike wano tubadde tugezaako like kiggula luggi okubalaga nti twagadde nnyo kutandikira eri awanene twagala tutandika histori y'ettaka ettaka lyajja litya twatuuka lutya wano so kati omulanga tumulina tujja tumufuna buli wiiki nga tugezaako okulambika ensonga z'ettaka zino oba oli awo ffe neesiba nnyo ku bavubuka ab'omulembe guno nti abazadde baffe bayajja baffe baakola ogwabwe naye ffe ng'abaana ne tumaliriza tubyonoonye naye tulina ebibuuzo 1 2 3 ebiyinza okuba nga biyise abavubuka tobanenya Farida ojja kubayisaamu ebibuuzo mangu abavubuka tobanenya kubanga Ssekabaka Ntege Buganda bwe yagatta Obuganda yalwana okugaziya zina ntado zewuliza abakashagama zabakabugumire banyamwanga bandahura balwananga kuziyo bitundu bya jjajja abamu kitaabwe Kabaka ishazaga bigogo naye goboddayo ku luyimba ze ne omunyanyo n'emmengo era naye eriyo se n'emmengo mugiraba olimba lw'ekitiibwa kya Buganda luyimbisako kitundu koolaseemu terumalayo ne bw'owuliza oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda temwali kunze baana ba Buganda ekizibu kyonna si Mayiga ekizibu kyonna nze ategeera alengera ebyewala amanyi jjajjange nanga nti kino na kino mbenenyiza omuntu ogwo Mutebi Mayiga ne bwe yali badde nga mukyamu era nga mubinga yaletebwa abasajja bali Mutebi bamukuleetera batya Mutebi njagala mbule ku byogedde ku Mayiga ku bivumye Mayiga yakeera enkya n'akwata ow'ekitiibwa Mulika Dan n'amuwummuza n'akwata ow'ekitiibwa Mulwanya Mulisemogende nga kyaweereza n'amuwummuza n'akwata ow'ekitiibwa Jeddu Olusimbi n'amuwummuza naye nga tebavumiddwa tebogereddwa tebatunze embiriza abajjajjaffe mwe mwebuuza ono asaanyawo buli kimu gwe bavumye gwe boogerera lwaki tamugoba muŋŋamba Mutembo Kabaka yamugoba 2016 n'alemerawo kitegeeza tuli Kabaka tuwulira munembeera gyalimu yonna emutuusibwako era bantu be era nga gwe togamba nti gundi kale muleke nze ono munenya naye ani mukama we Maidi tekutegeerera wakasemaka ko Mayiga mupakasi Kyewalabye malebo malo tumona omulaga ensobi z'ebbaluwa eri gye yawandika omushi yagamba tetwagala kule okibeta mulangira n'omwana Mmengo tugenda bakuba mwena tubasanyeewo ne mukama tutagala kule okukibayita balangira wano mukama waffe mukama wabwe yani Kabaka kyava mu kigambo kya Kyewalabye male mukama we tayagala kule kibayita balangira tetwagala kule temutubuulira tujja bakuba mwena tubasanyeewo Kyewalabye male yakyogerera Mmengo omupakasi oyo kati gwe nongamba mu Mutebi walinga bino byonna byawoneka Kyewalabye male nafunye olimi olwo abantu boogedde emeka Kyewalabye male byasaanyizaawo gwe ne batuna embiriza abajjajja ono beera ngero kyakola abantu babo ate ng'ogamba ow'ekitiibwa nkulaga ensobi za Mutebi byonna bye twogerako n'ebbaluwa weeziri ow'ekitiibwa Wamala Yusufu Gagga nga yawandikirako ne disitulikiti y'e Wakiso bakole ebyapa eby'embiri n'embuga nga byetongodde biri byokka bigende mu fisi ebyobuwangwa n'ennono oba bikwasibwe abalanya n'abambejja avunaanyizibwa ku nsonga ezo olwawandika ebbaluwa eyo mu wiiki egi jjukira oli atudde mu Buganda Land Board ayonoona ono agamba bitaasibwe nkukakasa Kabaka wammwe Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yafulumya Yusufu Wamala Gagga nga yamuggyako woofiisi abadde ataasa n'aleeta oli abadde mu Buganda Land Board nga yonna Kyewalabye male n'amuteerawo ddala awo woofiisi zonna n'abeera ng'aziina obadde oyonoona ng'oli eyo katuulira ddala wano osaanyizeewo ddala gwe ngamba nti Mutebi ono abadde ataasa n'omugjawo n'oleeta oli ayonoona naye n'omwana woofiisi n'ebyobuwangwa nenayononera eddala ne batuuka okulambuza abantu abajja mu Bwakabaka wa Buganda ebyobulambuzi Kabaka njagala loodi n'akayanja ka Kabaka ne Masengere Masengere ebyabwewusa tebina makulu Mayiga n'ojja Mmengo ate n'ogamba nti abakulu enze naye yaloga Abaganda
nenda kansekeko tosobola kuŋŋa nti Mayiga onguza ne polo tuwenoteka ekibumbe ekyekika kyange bagunango milioni 10 ku 13 Abaganda bwe waleeta ebibumbe by'ebika byabwe babaguzawo obuguza naye ebibumbe byabwe babireeta mu Kabaka njagala omuti gutumanyidde dda nti buli musawo Omuganda ng'addala byakola bitegeera gwakozesa okuwonya eddalu omuntu yena bwesigama Kabaka njagala obozze kuwona ddalu ne bw'oguyimiryako bw'otize naye ng'okusangako manya ono mulalu aze kuwona ki kyokka abakulu b'ebika bwe baleeta ebibumbe byabwe kireza ebika byonna byagwadde eddalu muzze kuwona ddalu obasanga bakuŋŋaanidde naawe ono bayimba kati nawezabe kakati gubogere abatulaba namwe bannaye bananyini nsonga zino munsonyiwa okuseka nyina mwera museseemu kubanga bwe baleeta pooti babaguza kati bubbi bwa kika kyo ddala mirimu gya Bwakabaka kijoyogerako Menge talina ekitongole ekyo kino ekitongole kirabirira abantu ba Buganda nga sanyu babies tulina ebitongole bingi talina kyeyambako yadde enjala negwa mu bantu ba Kabaka wano nga gavumenti esaada okulisa district ebbiri Mengo nayo nekere ncha eshemusha Menge ine ettaka erisanyawo eriguza balungana kyokka ebijanjalo babigula Malawi nga Obwakabaka webuli Obwakabaka bwonna bwabeeranga n'ebyajibe mente jala byagwanga mu bantu ba Kabaka Kabaka yawanga abantu be oba yaddizanga abantu be n'Emmengo teyina yadde kasito wakemera kenkani emmotoka eno nga gokene yoga byabuwangwa nannono nono kijayogera kumayiga mu ebyobuwangwa n'ennono oba Mutebi ddala abimanyi ebyobuwangwa n'ennono mukimanyi Bwakabaka kitegeeza ki ekigambo Bwakabaka ne Kabaka gambe kinene mpozi oyo si Kabaka Kabaka tabuzabuzibwa lwaki abasajja abayonano baba Greek abakyasinze okuwandiika history omukadde oba iseti history bakugamba teri beera Kabaka Mwanga na Alexander the Great abalala nga basukulu boy Abafalansa baliyo ne baga nti Mwanga na Alexander bebayita ki babalaba nga basukulu boy lwaki kitegeeza Sapulo Kagoba akikola bakigendedde baleta Omulangira Daudi kyamuteeka ku Namulondo nga wa mwaka gumu baleta mwana wa mwaka gumu ku baana 17 Mwanga byazala mbakazi 9 ne beto mwana wa mwaka gumu omulinza ku Namulondo namuteeka mu kisakaate Bukerere Sapulo Kagoba namutegera emyaka 18 n'ebigabanya ettaka nga baagala awo byayononekera Shevankunga Abaganda n'abalange ne bagaba kibanga bitandika nansigo byayononekera wa kati kyangenda okuddako mu bufunze mbuzayo ebbanga ttono bwe naba nfunye ku busobozi obusobozi bwange mbumanyi si bwakunga sigenda zekwokya bipiira bwaki bwa sente abana ababoogeddeko nange nga sikumpewo obusobozi obwo bwenjagala mugenda kulaba anti batugamba kwekalakasa kwe Uganda ne wenkire nkyo tuula mu luguudo bano bansobera ne bw'otuula wantu n'okwata ekipande bakugamba vaawo naye nga wakoze eki wabategezezaako naye nze bwana aba akyali mulamu ani Kabaka Mutebi Ronald ng'akyali ki mulamu muwadde omwaka ogwo gumu nkyogeredde ku mpewo bw'aba tajje Mayiga Mmengo ne Kyewalabye male ngenda bejjirawo nga bondaba siina kasaale siina ki ngenda bajjawo naye okubajjawo buli mukulu wa kika mu mwaka gumu asirise ab'obusera n'abataka nammwe muyinza tugenderamu kuba nabasuubiza mu pulogulaamu wedde nti ensi egenda kulaba ku Mwanga ng'ayimiridde mu bwennyama ensi egenda kulaba ku Ssuuna mu bwennyama ensi egenda kulaba ku jjajjange Muteesa mu bwennyama ensi egenda kulaba ku Nakibinge mu bwennyama omulwanya muli atalinze naye bwe kiriba kituuse mu kiseera ekyo kijja kuba kya Nalumanya ne Salumanya ate era nga nkakasa nti bajja kujja kubanga bali bayogeranga ne bannannyini nsi era babalina kakati Mutebi muwadde omwaka ki gumu omwadde 2021 mu mwaka gumu bwe guti nga tajje Mayiga Mmengo kino nkyogera ate banandaba ku lusozi kikuba sigenda kufa kati nze mmesigiza okunsita nina nnyingi naye nabagamba nze lwedde nafadda kubanga obulamu bwange omubiri we ngufuga ebitundu 2 ekinana kyabajjajjange nja kuyimirira nkoowoole bajjajjange muwadde omwaka ki gumu nkakasa bajja kulwana naye mu kulwana
n'emiti gijja kugwa nalumane senoma bajja tugenderamu kubanga kuno okwonoona tukukooye okutuvuula tukukooye okutumuyisa amaaso tukukooye tumuwadde ekiseera kikola ki ekimala naye muwadde omwaka ki gumu buli muganda yenna wooli buli mukulu wa kika seegulumiza sikubatiisa mbawadde omwaka ki gumu nga tajjema yegga Meng'ona Kyewalabye male mwenna abatulaba abatuwuliriza ebibatulugunya ebibalumya byonna embeera gye muyitamu mu buyinike mu kulumizibwa mu kubwa emiggo na buli kimu mbakakasa mu bikwase Kabaka Mwanga Basamulekere Mukasa Kiwamirembe Kirevu Ntende Danielo ne muzzukulu we Kyagulanyi Sentamu Robert tujja kuddayo nga bwe twali era tujja kwetasaako abantu bano mukama abakuumi oyo abadde omulangira Nakibinge ekimbugwe bannaye obudde buntwala essaawa 3 zo zaawezedda abalina questions zammwe sigenda zisoma naye ate embeebaza bwebaze mwebale kubeerako bamikwano kuva eri gye twatandikidde ku ssaawa emu mpaka wano etukomekereza puroguramu yaffe ey'olunaku lwa leero World AIDS Day abavubuka twekuume bamaama abali ewaka bannaffe school going kids mwekuume siriimu atta ate gyali munaabe engalo mulangiro giro kyanyenya omutwe naye ananyangamba mwekuume sagala kudda sawa kogera programu ya mwengo simbula me World simanyi AIDS Day olunaku lufu ogwe ebyo gwabimanyi Farida Bikobere is my name mukoze ne mukose Arnold Anthony omukyala Elizabeth Msitwa yabadde mu control room Teddy Tenjo Nabukera yabadde ku kamera omwami Jelma ya Mchibe yabadde director waffe olunaku lwa leero tulabagane enkya essaawa ebeera yemu page eri The Alternative Uganda. See you. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces.